Bawanjovu Enterprises obere ku video eno. Nja kwetagako mukulembeze gwanga Burundi Bakyagulanyi Sentabu wonna woli manyo kyali mu gwanga lya America nawe nkwetaga otule kwa ndakika ntono nnyo. Njera kwetaga kwano omukulu gobayita Barambalo Gahare ayambala essaati eno ng'ekkovu takyusa naye abere ku video eno wonna wali njara ko kubereko ne mukwano gwe Kasabuni. Kasabuni president wa Kasabuni mu Uganda. Mukuru Gashumba bere ku video eno. Nja kwetagako ne ba Fort Soldier mwenna. Nja kwetagako ba MP bonna abanopu ba councillors n'abantu abasigadde video mujja gisanga tugitandise kubanga tulina obudde butono nnyo ate nga njala kwabya muntu leero ekiba kibe saagala kumanya. Bwe malo batuma njagala kuyisaawo kalango kano. Bwe malo kuyisaawo akalango kano then tusimbule tugende ne video nga lyatulese olwaleero. Alright. Akalango ka leero kasumukwe kati mwenna eri mwabagendo abagala ogenda ko mu ggwanga lya Canada kana akalango kamwe kasumukwe kati. The third annual gender-based violence, which will start on 29th of November 2024 and it will end on 1st December 2024. It will take place in Toronto, Canada. And the conference center is known as Toronto Airport Marriott Hotel, 901 Dixon Road, Toronto, on M9W 1J5. For more information, contact Madame Doreen Kajumba on her telephone number +1647 929 0340. Kubisinga okumanya yenna yagala ogenda mu conference eno ojja tukira omukyalo oyo kundagirire bwanga yagala ogenda mu conference eno bagiyise the third annual gender-based violence ejjatangala ku mwezi 29 November ekomekerezebwa ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa December omwaka 2024. Omulamwa omutuufu gujja kubeera gender-based violence and intersectionality gwe gujja kuba omulamwa ejja kuba etegekebwa mu ggwanga erya Canada mu kibuga Toronto ekya Canada. Ebisingawo ojja kubuuza organizer oba omuteesiteesi omukyala Doreen Kajumba ku simu ye ey'omu ngalo eri kasaalaba M9279290 ojja kuba omufuna bulungi nnyo olyoke oyogere naye akubuulira biki ebiddako ku nsonga ezo. Kati owomutima omunafu anyiiga ennyo ng'osobola okukuba TV oba osobola okukasuka essimu gifuneka stand wogiteeka oba ogirabira ne distance oba waliwo abaana abato bagambe basembere okukeriza okuba omwana oluyi ng'onyiize. Saagala nve ku video bangende gundi yakubya omuntu oluyi n'amuywa amanyi banaamugyamu eriiso. Kuba saagala munyiige nnyo ate ng'okunyiiga mujja kunyiiga. Mpozi ngenda bawayo ekigwalo kyaleero tuleka tusimbula video eno. Mu kigwalo kyaleero nkiweereza mwenna bannayuganda gye muli. Omanyi Muganda agamba totta kibe nga tonna kikenenya ndusu bwe tugenda okusinzira mu kigwalo kyaleero. Totta kibe nga tonna kikenenya ndusu. Lwaki ekibe tokitta nga tonna kikenenya ndusu? Ekisookera ddala ekibe kye kintu ekisolo ekisinga ekimu ku kisolo ekisinga amaddu. Kyagala nnyo ebintu ebiyize nga kibisaaza ne kirya. Naye ekintu kino bw'otakyetekkuluzaako munnange kiyinza okukuleetera obuzibu. Kale ebiseera ebisinga ekibe kino nakyo kikyunya abantu. Naye bw'oba oyagala okkitta tomala gakigwira. Osooka n'okigoba emisinde mpolampola n'obanga atakiriiko n'okireka ne kitambula kwegamba ogenda okituuka okkitta nga mu butuufu omaze okukola ki? Omaze okkikenenya endusu. Naye bwe kiba kirina kenenya ndusu tokitta. Mu kigwalo kyaleero njala kubaza president wange ne bannayuganda mwenna abamanyi ebyobufuzi nti mugumiikiriza nnyo okutuusa ku mbeera eno eriwo we tuva mu kigwalo kyaleero tutta kibe nga tonna kikenenya ndusu. Emyaka gigenda kuwera ena bweddu nga nzija n'enjogera ebigambo wano awamu ne mubitwala nga bya kisaazisaazi ne bimala ne bivaayo nze n'ensirika okubayita okutta ekibe nga tonna kikenenya kwebayita okutta ekibe ng'omaze okkikenenya endusu. Omukulembeze wa Bakyagulanyi Sentamu ayina enkola y'abulumi nnyo eruma nti gojja n'oyogera ekigambo ne mwogera ebigambo ye n'atunula butunuzi bw'ati n'aleka omuntu n'amuwa omuguwa n'agumuwa ne yeetuga nga tamukotteeko. Akuwa options nnyingi. Asobola okuwa omuguwa weetuge, asobola okuwa obutwa obunywe, asobola okuwa ejjambiya weeteme, buli kimu asobola kikuwa.
kati gwali eno eyandiyagadde ekintu kitambulye ku speed n'ogamba ye president kino takiraba kiri takiraba ne buli kimu aba akiraba olw'ensonga nti ye asooka naawe abantu ebitiibwa kati bwakuwa ekitiibwa gwe ekitiibwa n'okyeyambula ate tagenda kugata ekitiibwa okyeyambudde akolega gwe kennyini ne weeraga public nti sikisande kubeera na kitiibwa kati kanneeyambule ye n'asigala ng'atudde n'agamba togenda mwekwasa nti yakoze kino yankozeko ki akuwa obudde ne weeyambula wekka ogwe tuyita president ye tatta kibe nga kitana kikirinyandusulu akuba nti ebintu bino birina omutwe birimu kamunguluza abantu basinga obulyo baagala nti ebintu kigwerewo kikigwewo kisalibwewo kigende abantu basinga esystem gye baagala naye yaga nti totta kibe nga tonna kigende nyandusu kati akuwa omuguwa ne weetoga olw'ensonga nti aba akimanyi nti essaawa egenda tuuka weeyambule ensi ekutegeere otuuke okwegoba wekka nga takukutteeko ke kagero kali bulijjo kembagerera kankabaddiremu ono kasesa munansonyiwa ffenna tuli bantu bakulu tulina emyaka 18 okudda waggulu abakyala n'abaami mukimanyi bulungi nnyo naye ffe abasajja tulina emize egy'okubaliga mu kubaliga kuno tukoleramu bintu bingi nnyo naye banyina ffe abaganda baffe bano abakyala bawamanya bo ba detective naturally abakyala ba detective women can detect anyhow anywhere kati omukyala wawaka oba girlfriend asobola okudetectinga nti oyenda n'amanya n'ogwoyenda naye bw'abanga yatuuzibwa ng'amanya ekyamuleeta n'asirika kati gwe bw'oyenda ennyo otuuka ekiseera nonoga oba tebimukwatako tabifaako n'asirika naye okulaga nti akimanyi asobola okukusanga lwona ng'oli mu bwenzi n'akutulako bw'ati n'atambula nadde ewuwe n'atula bulungi nnyo gwe n'ogenda n'okkola ng'ovudde mu bwenzi n'okuma bulungi nnyo bw'okobawo n'akukulisaayo n'akuggyako n'ensawo n'akugyamu n'engato n'akugyamu n'essokisi n'akuwanika caayi akoolweggulo n'akukolera buli kimu kyonna n'akutulayo n'otuzi otubuguma n'onaaba bwe mumala ne mutula ne ku ttebawo ne munyumyamu n'akuwa n'ekyeggulo n'olya bulungi nnyo ne mutuuka ne mu buliri y'ekiro mu kigo ky'abakulu ne mwevulungula nga tewali tabbu bulungi nnyo kati ne ku makya n'akutegekera ka breakfast n'akupakingira n'emmere n'ogenda kati goba otuuka ku mulimu n'otandika ogaba kyaliibo bannaye mumanyi nti waliwo nina ekizibu baga kizibu ki mukimanyi nti omukazi yankutte mu bwenzi naye teyanvumye teyayombye teyakoze eki ebintu byakola bulijjo byeyakoze ate yabikoze mu ngeri y'enjawulo leero naye omukazi teyayombye talina kyeyakoze ngenda kukola ntya bakyaliwo bagamba nti omukazi yakoze bwati mbi kuba kyaliwo okuva akugamba nti owawe mukazi agenda kutta n'ogamba eki nti omukazi agenda kutta wanga yakutte ready handed nga talina kyakoze nga buli kimu kyatambudde bulungi boyidduka ogenda kufa kati gwe kennyini gwe weeropye mu bakyaliwo nti bakwatidde mu bwenzi naye nga lwe mubaali tubage nti bakwatidde mu bwenzi kati otandika okufuna mweri ofunamu psychological torture nti obankwatidde mu bwenzi naye omukazi talina kyagenda kukyana kyankoze kati gwe ekiddako olw'okuba nti okimanyi tolinayo maka malala obadde okola obwenzi gwe kennyini ogenda ogambe mukazi omunange naye omunange hajati wankwatidde mu bwenzi naye nga teweenyeenya toyomba tonvuma tokola kiki gwe kennyini ogenda kweyogera omukazi oti wankwatidde mu bwenzi naye nzi nekiki omukazi agenda kuga nti nze munnange ebyobwenzi byonna bimanyira tebikyandya sirina buzibu oba ogenda kwenda zirongazi nti okomye ngaoli mulamu kyekyo kyokka ebisigadde saala kumanya oba oyenda munnange ogenda okulanga omukazi takufuukidde ezzike ng'enje totandise okukaluubirira kati enju bwekukaluubira gwe kennyini weegoba wekka oba okutula n'omukazi n'omwegayirira bw'omala omwegayirira n'okola ki n'oliwa gwe kennyini ova ku bwenzi nga takugambye kati omusajja omusiru embeera eyo bw'agiyitamu n'atagifunamu magezi eyo omusajja gw'osanga ng'akubye omukazi amukasukidde enyintu eweeru amugobye mbusimanyi omukazi kinaye omusango abadde kati y'embeera eriwo kyekigulalo gye kyaleero nkifundikidde mukama bankuumire tutandike vidiyo yatuleese alright kati bulijjo tubagamba nti obukadde magezi nga n'embuto wali ogalina bukadde magezi nga n'embuto wali okola ki wali ogalina ebiseera ebisinga ekitukaddiya oba ekikaddiya abantu baba balaba ebintu bingi nnyo era bwakutuuza okugamba ekintu abakutegeeza tunajjukira bulungi nnyo kansula omukulembeze wange oli muganda ffe franka sente zawummula mirembe naye maama ono mukuziika franka sente bakwali kwa byalumbe ndoza kwali kwa byalumbe
Maama ono yakwata akasengejja n'agamba president munnange mutabani wange kitalo nnyo ekya Muganda osenteza naye okusinziira embeera nga bwenjiraba kwata akasengejja osengejja abantu bano oyinza okuba tobategeera. Maama ono yakwata akasengejja n'akawa president mukala bulungi nnyo naye ebyembi bisekerwa eyali okuliraana akasengejja ako mumumanyi eyali kumpi n'akasengejja nga bakawa president yennyini Mathias Mpuuga Nsamba gwe baali batunuzzaamu akasengejja naye teyategeera lwaki maama wa Senteza yakola enkola eyo. Kati omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ne ka group ke bakoze bikolobero bingi byenze njogera abantu baga Lumbuye aleka mula lunenze mbaleka kyaso bekiyitawo. Omusajja bamugamba mu meeting mwena gye mwamanya n'alaga nti ye w'amaanyi nnyo ategeera nnyo. Kati ennaku zibadde ziggwako leero ebyembi bisekerwa omukulu ono ensonyi azifudde obusungu bamugamba aleeta okwewozaako kokwe mu butongole akuweeyo naye ekyensonyi olwaliro ku ssaawa 10 ye kennyini agaanye okujja n'asindika omuyambi bwe mu ofiisi gwe bayita Kagumba n'empapula eziraga okwewozaako okwe ngera bwe kali akamanyiiro Mpuuga kuno kwoli n'abala kwe bali mu sharing video tennatandika nkyabawa luwombo lwa kigula lujjwa amawulire. Omukulu ono ku ssaawa 10 lwasindise okwewozaako okwe nga si yakututte wabula akuwadde muyambi gwe bayita Kagumba ku ssaawa 10 n'akutula ku kitebe kya Nuupu mbukwekozaako nga yetalabiseeko ng'omuntu. Kamubalage wano bulungi nnyo omuyambi ogwasindisa okuleeta okwewozaako okwe ku ssaawa 10 akuleesa omulaba bonna baffere omulaba engeri gyatuna naye muffere kennyini. Kamubatiremu wali mukatambi akala mulyoke mulaba baffere baffe. Yoyo mukulu abadde alese okwoza kwa mukama we Mathias Mpuuga Nsamba kamubaddiremu wano mutegere bulungi kuwano wanalikiriya yoyo abafirisuuti baferera mu suuti ezo abafirisuuti baferera mu suuti mule bwatunula naye enkwengerere aha awo tuvuddewo tukyatambula information nkyabaako luwombo lw'amawulire. Kati olwaleero okuva olwaleero luno nga njogera mwetegereze nnyo TV radio station n'emitimbagano egiriko abantu abalumba Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna bali well facilitated n'ensimbi. Ku Kyemulabye Masaka eno program ebadde eruddeyo mu by'okubeerawo baali bagitegeka dda era baze bagiteekateeka. Omukulu ono gwe bayita Smalling Apitex Musinguzi ne ka group ke bonna ekintu kino badde bakimanyi bulungi nnyo era ng'omukulu ono asibye akola awalapa president naye ng'olunaku lwajjo lunaku olwokubiri ekiro drone zange zamusanzeeko mu kibuga Masaka ku Express Restaurant mu Nnyendo. Yabadde ne tiimu ya Mpuuga niyo Muhoozi project nga bakwasaganya butya bagenda okulaba nga bayingira office za Nuupu ezo zibadde Masaka era yensonga kyabadde akola post sezo ezirumba Kyagulanyi kubanga buli kimu yadde akimanyi ono gwe bayita Smalling Apitex Musinguzi ne group yawe yonna era ono ye eggulo njagala yewakane nti drone za tezamusanze
ku Express Restaurant mu Nyendo gyabadde ne timu ya Mhozi Project ne ba Franka Gashumba ne timu ya Bampuga bonna nga bali mu kuteekateeka bwe bagenda okukola ekintu kino kyovula nti akola post ezirumba lwa Kyagulanyi Ssentamu kubanga akimanyi kati ekirala kino njala mukiwulirize teri muntu yenna agenda kujja ku social media ku TV ku radio nakugamba nti yali personal assistance wa president ka group ogwagobebwamu wanudde nga tebannagabanira kaadi za NOP kwesimba nga tukyali mupinga twakatandika NOP mugenda bulaba obugamba nti nze nava mu NOP kubanga nali sibitegeera kuno mwe muli ka group ka Roy Semboga yali okugira president ya Makerere University nga yomu ku bantu abatandika okutunda ekibiina kya NOP nga Janet amuwadde emirimu e Makerere University tuba tulwana ebbanga lyonna katulona kamuka kano bakaita Dennis kali ku TV katambula gandinze ekyango bya samu NOP nga simanyi biki mbu yali personal president personal secretary wa president personal aide wa president taberanga ko zino zonna nkwezengeza NRM ono bamusa nono kansoke mbayisize mu labulungi nnyo oyo mpuga mu bantu mu ggwanga lino oyo keka group kabalo Semboga abo tenga mwana wa muntu gosobola kuyiganya bwotyo naja ku party party headquarters wali ku NOP natula wali ku party niwalike ibipande lishafu mpuga nga Bobi ali awo oyo atabagamba nabo yeita personal assistant wa president tuswa kwa leo mkulu tatakiriza wali ku NOP ezo kwa mkulu tatakiriza nenga atude wali era yosiyangamba we have been having protests against him nga bantu batale pade nga mpuga atuddawo yoga Bobi abatenga mabega anti nze nkugambye ndio ngatabikiriza anti nkugambye nkuwadde mu indicators katusebo ngamaliriza nti kati omukulu oyo abaletera ekifaananyi kiri currently nga kya myaka 2 nga ne president currently nga kale myaka 2 kale yakirete nga ne president ebyasooka president yali agabanya Yosefu nga tannamanya kati ono omukulu ngo bayita Dennis alete ekifaananyi nga kiri currently kya mwezi 10 myezi 3 myezi 4 mabega ono ne ka group kabala Semboga bani bangi nyo bagenda kujja kati awo tuvuddewo njagala tutandike video eyatulese mbulambalamba tusimbule buli omu ategeere ki ekyatulese kati nakano kansoke mbalaga ebifaananyi bino mulyoke mutegeere ekisookera ddala bulijjo mbagamba tetulwana NOP terwana na NOP wabula tulwanyisa DP bloko ne system ya Museveni mu screenshot zetwabatadde ku social media mwena kyemutetegereza kinjagala balaga mwena kyemutetegereza kinjagala balaga mweno Masaka NOP stroke FDC ndoza mulaba logo muziraba zino eno DP ye DP block na FDC kati abantu badde batwekiikamu nga bo walowooza nti tumanyi ndoza mulaba logo kinjagala balaga mu zino screenshot zo namula akantu kano akaba zoomingire bulungi mukala eno DP eno NOP eno FDC kati bano balina WhatsApp group zaabwe ezikola emivuyo by'okulonda emasaka na buli wamu wonna nenga bagamba nti baaki ba NOP ezo namu kitegedde bulungi nnyo then kati katugende mu archive ya information mugenda kutya malino okunywa ku mazzi kale mbaniriza nnyo ku program ya lero nakuza mwezi 13 mwezi gwa kusatu mwaka 2024 video etandise omuntu omutono nakaba manga ino busungu semberayo emyaka gibadde giyingira okwerena nga nzijamba gamba abantu bantu bangi bampalalira ne banvuma ne bagamba ekijja kujja obudde bugenda tukawo ne president Riyava ne bamukwatira ku kisaawe nakola information engifulumya ne bajja ne banvuma ne ngamba okay naye temwamanya lwaki kyali bwekityo nakyo nja kituukayo kansoke mbabuulire kino akabinja era akabamalaya bannabyabufuzi kebayita Hole Alliance wiki ndozanga 2-3 akalonkingibwa njalo bategeeza nti kaayise kano kabaddemu Rubega Mukaku kabaddemu Kabureta kabaddemu Kenero Chamuzi basalirwa Mabike
kasasiro inatwala tugende bafuminga ka alliance kawe njalo kutegeeza bannange akantu kano kayise olw'ensonga nti ensimbi z'abaawudde nabo bano bonna babasindika nga bagenda kunoonya candidate agenda okuvuganya Kyagulanyi era nga Museveni agenda bafacilitatinga n'Anita Amongi inessanyu lijo bategeeza nti nga bwe bali nti zino zonna nkwezinge babbi akabinja kano kayise oluvannyuma lw'omugezi gwe bayita kabuleta okuwulawo n'ensimbi ezaava ewanita Amongi obukadde 600 obw'okuddukanya n'okoperatinga akabiina kano zonna omukulu ono kabuleta ne banne bazibya lubagamukaako nga bulijja alina ekisiraani kimuunya ne ku nviiri era ku ssente zino teyaliddeko oluvannyuma lw'okuba nti baamuyisaze ekimmooni n'asigala mu kantu ke ng'ali bw'omu obukadde 600 ne zigenda kati kano ka Holy Spirit yasimanya Alliance kayise mu butongole oluvannyuma lw'ensimbi zonna ezateekeddwamu omugezi kabuleta ne banne ne bazibba nga bano bamukaaku tebategedde era mukaaku yali akoze alliance ye mu diaspora ng'afunye abantu bonna balaagala kosa bonna kye bakola mukaaku ekoko ekikola bazzukulu baayo nako kayise ono Kyagulanyi bannange oba ologera ludda wajjajja president mpaka oddagala eyo nange mala okuloga Museveni wano kubanga nakano kayise nga tekannatuuka bukadde 600 kano kayise nako ne kayitaawo kati mukulu mpuga Mathias Nsamba n'akabija kamu kansibe nti mutuuse bulungi nnyo campaign information eno mwe muli mache muli nsasula bendiba wendi oba siriwo kati buli mwaka ate kitabo ne kalamu byengende okusoma ne byengende okwogera byonna mugenda birabako okujjako nga bikyuse byonna bye mulaba bigenda mu maaso ku social media ku TV ku radio byonna bitereeze bulungi bipange bulungi just obudde badde bulinze nga nange mbakotto obulimaawa sibata kati kamba sibe obulimaawa bulungi nnyo buli mwategeere ngenda kuzo mwezi 15 omwezi ogwokubiri 2024 akabinja ka Mathias Mpuga Nsamba kano nga kali mu ye kennyini kalimu Amongi Anita kalimu Tayebwa Muwanga Kivumbi Abedi Bwanika ne Simbwa n'abalala bano basinkana mu mayumba agamu ag'ebbi bitundu by'ebuziga nga bagamba Lumbuye tutambulirako nnyo ayinza otulaba ne mu nyumba ya Muhoozi Kote bagendayo ne Museveni yakalimu ne batuula okumanya biki ebiganye lwaki biganye kyekiganye mu meeting eno bagituulamu buli wamasimu yagaleka ku mulyango naye mu meeting eno Yoseri yabuuza Anita Amongi nti Maama Lususu Enterprises nakuwa ssente ez'okuwa abantu bano bakole emirimu gye twaba tumukola kiki ekyatuuka ku ssente Museveni yabuuza Anita Amongi mu lukiiko olwaliwo ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri mwaka 2024 Anita Amongi yagamba Yoseri tibahabulwa nti sente nazibawa bano era ekirungi nti Mpuga waali ye kennyini yabaalo kubuulira alukuvire ku ntono sente yazifuna era zikoze eki uliriza Mpuga oyagamba Mpuga yagamba mukama wange sente nazifuna era sente nenzikozesa ebintu wano wammanga naziwa ababaka abamu ne mbagulirako n'emmotoka muulya bulungi naziwa ababaka era abamu ne mbagulirako n'emmotoka bano benkontrolinga n'abamu bensikiriza okuyingira okukola omulimu gw'okwawulamu ekibiina kya NUP mu butongole mumpulira bulungi nnyo Yoseri n'amugamba okwo kulimba kwa maanyi nnyo ate gwe ng'omuntu omukulu wandibadde tonnimba watwala ssente zaffe kati emyaka giyingira emyaka wakati w'esatu kitundu nga twakuwadda ssente zaffe nezetuze tukuwa okukyusa ekintu kino naye oganye kikola ulira bulungi nnyo ne bamuteeka ku nninga omukulu Abedi Bwanika tetukyamuyita Bwanika Abedi Bwanika Nika azininike mugimanyi Abedi Bwanika nayimirira okutaasa mukama we Mpuga Mathias Nsamba Kidende n'amugamba nti sebo mukulu bosi kankubuulire tukoze omulimu ogw'amaanyi nnyo nga bwe twakusuubiza tugenda kukola omulimu ogw'amaanyi okuteeka Robert Kyagulanyi ssentamu wansi n'okuteeka ekibiina kya NUP wansi nga tukozesa ensimbi zetuwa tukikole bulungi nnyo era omulimu tubadde tugukoze Museveni n'amulinnyamu n'amugamba ssebo
mulekeraawo okunnimba emyezi n'emyaka gitambudde nga nabawa ssente zange ne siraba kyonna kikyuse mu Buganda kubanga bwe tuyita abantu bawulira ziizi kikyemukola. Museveni abagamba twakkiriziganya ffenna nti muyina okundeetera wano ba MOP abava mu kibiina kya National Unity Platform era ng'abantu bano nali njagala boogereko ate ng'omusaza abule Siyani nti ngenda kulirako bantu bange nga njagala abantu bano bayimire mu public bagambe nti ffe twasaze eddiiro ne tuyingira NRM oba si NRM nga twayingidde mu House Project yeddiiro yali wakati awo mumpulira bulungi nnyo. Mukulu Abedi Bwanika nabagamba erinnya lyo tutya mutuma Bwanika kubanga Abaganda amanya tugawe ekitiibwa naye Abedi Bwanika azindika abamanyi nika obwalo bw'omuntu obubikka abalalu obubikka omulalu. Omukulu ono Abedi Bwanika n'ayimira n'addamu n'ayogera n'agamba nti ssebo mukama waffe linda mu akaseera mpawe kaaga katono nnyo tugenda kuleetera ba MOP abatasukka wansi wa 20 gye mujjaku katono nnyo tuwemu obudde kubanga tukyalina ebizibuzibu bitonotono nga bw'obimanya abantu batya okuvaayo okweraga lwatu nti public ejja kubagajambula bakyalinamu akatengo. Museveni amugamba nti akatengo genda okagamba ennyoko njagala omulimu gwe nga guwedde kubanga sereze mwazirya. Boogera bino boogera biri ne zisutula Dere Drinking General n'abagamba nze muhozi mbadde mbasinkanira ngamba w'ensimbi zange naye temukoze mulimu kutulaga biki bye twasasulira ensimbi twabawa ssente nga twagala ba MOP abasukka 20 basale bave mu NUP badde mu NRM nga kino ekyabawese ensimbi zino mukole ekintu kino kyetwali twagala kuteeka wansi Robert Kyagulanyi sentamu ng'ekifaananyi kyetwagala okusiiga nti ba MOP abasukka 20 bwe basala okuva mu kibiina kya National Platform kiba kiwa ekifaananyi ekikyamu public bajja kwebuuza lwaki Kyagulanyi ba parliament 20 bamuvudde ku kitegeeza ekizibu kiri ku Kyagulanyi so si bano abaasaze okugenda wa mu NRM. Kati eno yali move Museveni ayagadde okunafuya Robert Kyagulanyi sentamu ng'abantu bano balina okuvaayo kati ndowooza ekyokulaba kumikira bakagawava n'ajevuna olwo bayette bandeke n'abalala bazze bagamba nga bakyukakyuka mu biga by'ekisiru kati abo badde nga bazannya omuzannyo gw'okunafuya ne Kagabo okunafuya president kati bano bo ekyabajjayo amangu bano bakagawo batte bandeke baani bano bo naturally bajja mu NUP nga bo si baakukyuka baali baakyuka dda waliwo omuntu w'okukyusa obukyusa ne bano baali baakyuka dda kyovula kyabanguwira bo okukuloosinga daani bano abalala baakukwana bukwanyi. Mutegedde ekigendeddwa nti bano 20 bwe bandivuddeyo mu lwatu ne bagamba nti ffe tusaze okuva mu kibiina kya NUP kubanga ensonga ABCD Kyagulanyi tagambwako Kyagulanyi ABCD bebibozibozi bembadde muwulira busimanyi Kyagulanyi yasaba baka milioni 10 simanyi milioni buli mwezi biki njala babuuza NRM ba MP ba NRM tubasasula sente kibiina kyabwe buli mwezi bazisasula kati yo NUP okugamba nti musasule sente ziddukanye ekibiina musango byemutambula ku TV nga mbyongera kubanga bino byonna biri sponsored by the state kati kana akakodo ke kali amba MP bave basale bagende mu NRM mu House Project bo public efune image nti Kyagulanyi kyekizibu kya Uganda so si ba MOP abamudduseeko papa sire kyekyali ekigendero tuyagenda mu maaso mukubanga Kyagulanyi muntu mukyamu naye wetwogerera essaawa zino bale mujjangu okwekule olw'ensonga nti bakitegeddeko nti public nzibu nnyo. Didigi yagenze mu maaso n'abagamba oba yagenda mu maaso n'abagamba nabawa ssente zange okuleeta ba MP bana 20 era ne tukkiriziganya bulungi nnyo naye ba MP bali luddawa nga balo bonna matama ntengo tekuli muntu yonna akola ki ayogera mu buswavu bw'ekitalo omukulu muwanga Kivumbi n'ayimuka ng'agamba ekituufu kiri nti yes boss sente twazifuna naye omulimu tugukola twakkiriziganya nti tugenda kuleeta abasajja bano era sente twazibawa era buli kimu twakikola naye abami ba parliament bano bakyatuzannya jangu nkwekule naye tubasaba mutuweemu akadde katono nnyo
tugenda baleetera ba MP bammwe bakulosinge nti era twagezaako n'okufuna olutuula olw'ekyama ejjinja gye twatula ne ba MP 15 ne tukkiriziganya ne tubawa ensimbi ne tubaweerako n'emmotoka okukola ekintu ekyo naye abantu bano bakyebuzaabuza ng'afukaanaaba kubanga ekyatwalayo kwe kubalaga obulungi obuli mu kujoyininga Museveni n'ebibi Kyagulanyi byatukoze oba byotakkiriziganya naye kubanga mwana muto by'obufuzi atuwaatya ebiragiro sijuyidi biki kasasiro yenna nga mmanyi abasajja bakulu abo abalina empiiga naye nakati n'okutuuka olwaleero abantu bano bakyeremye beebuzaabuza kubanga bakimanyi nti batuuka mu public egenda kubanga ebalaga kye bayita amaanyi g'abantu. Daily Drinking General Muhoozi n'abagamba kati gigenda kula myaka 3 ffe nga tulinda ba MP bammwe naye tewali wadde n'omu yaavuli n'agamba nti wowayi twabawa omulimu guno ne tubawa ssente naye tubawadde ebbanga mukyagaanye okukola kye twagala munaakikola bate munkikole mbawadde options 2 either okutuukiriza omulimu ogwo oba okukomyawo ssente mekazi balimu bali mu buwumbi obuwera 30 plus bano ze batalina tugenze mu maaso n'abagamba mulemereddwa okuleeta abantu bano nga bwe twakkiriziganya era tewali n'omu yazze kutwegattako omuntu bw'abanga akuwadde ensimbi ze kkiriza okola omulimu gwe era oba togukoze komawo mutegeeze nti omulimu gunnemye yakusalirawo kikyagenda okukola kubanga ssente aba yazikuwadde olw'ensonga nti omuntu wakuwa ensimbi zino aba asuubira nti ensimbi zino zigenda kukola omulimu gwe era olina okumuddira omugambe nti kino kiganye oba kino kikoze kitya okitegeera era ebintu bino bana bagenzo bizanya simanyi sente baba wokaddaana simanyi muzizi ebiki byonna omulimu gwonna nga mpuga agumayo bazanya muzannyo gwa bulungi nnyo bwetyo meeting eyasooka nekomekkerezebwa tugenda ku meeting ey'okubiri meeting bwekomekkerezebwa eno mu kufundikira wano buli omu eyali mu meeting eyo yali mu panic bwa Museveni yabagamba mbawadde ennaku 15 okuleeta ba MP abo abayina okusala okudda mu NRM bwe munaakiremu kikola mugenda kummendegera bw'ati Museveni byabagamba kati wulira okulya n'okukomba essowaani mu kufundikira meeting eno yose yabagamba nti mbawadde ennaku 15 kati yose nga bwe nabaga nti muyaaye bale bafuluma yasigazaawo maama Lususu ne mutabani we n'amugamba Anita Amongi nkuwadde ebiragiro kola buli kyonna ekisoboka mu paaliyamenti eyo okutega mpuuga akanyeebwa bw'omutega akanyeebwa ne kakwata public egenda muteeka ku kikaliriro public we muteeka ku kikaliriro naffe eno tumubanja abantu baffe automatically ajja kumaliriza nga ayina kukola kye tumugamba era nga n'abantu bennyini abamwewulizabulizaako balina kusala kudda mu NRM Anita Amongi kyeyakola bulungi nnyo n'aseetinga ebintu bye ebyaviirako mpuuga ogwo mu katego kano n'ensimbi ze baali babba mu paaliyamenti yamutega ssente ezo ne zimuleetera ebizibu muwulire bulungi nnyo mu bbanga eritali lyawala nnyo mulindirire okuvuwalayo nga njogera ebintu bino Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja ke bagenda kusala bayingire ekibiina kya National Robbers Movement olw'ensonga pressure ebayitiriddeko mumpulya bulungi nnyo pressure ebayitiriddeko kati nga lumu omwezi ogwokusatu ku ssaawa 3 ez'akawungeezi meeting yatuula yakomekerezebwa ssaawa 8 ez'ekiro eno yatula mu maka ga Muhoozi e Buziga era akabinja konna kaalimu lwakuba nti ku olwo Sseggona yakeegattako oluvannyuma
mu meeting eyo Muhoozi yabagamba aufa mutuusewa ku nsonga ze twali mu meeting yasooka kubanga tetulina budde. Mumpulirize bulungi. Muhoozi Kanyarugaba n'abagamba nze ebyokwogera nammwe sikyabyagala, njagala bikolwa. Either mumpe ensimbi zange oba muleete ba MP1. Muwanga Kivumbi n'ayimuka mu kiswalo eky'amaanyi n'agamba mukama wange mbadde nkusaba tuweeyo akadde katono nnyo. Tugenda kukwawuliramu Nuupu naawe weewuunye. Olw'ensonga nti tusigazaayo obudde butono nnyo ekyokulabirako bakansala basinga obungi bonna twabakyusakyusa. Kati wano musooke mujjukire bulungi nnyo. Bakansala ba Nuupu badde bakyukakyuka ne batwale wa Museveni. Bano babadde babulooka, DP buloko babadde babulooka abatwala bakansala bano okumitinga Museveni Muhoozi. Eno yali part of their job okutwala bakansala bonna. So si bakansala nti beerobingira mission eno. Mission yali abana abasajja basookera ku bakansala. Naye nga bo tosobola balamu kintu kino badda babegala beekweka. Ne batandika okulobinga nga balobinga bakansala bonna okubatwalayo. Eno za mukitegedde buti muddamu okubuuza bakansala bafuna atya access ku state bagenda batya. Bano badde babega bwe bati ne batandika okulobinga abaana bano bagende. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Mwanga Kivu namugamba tuwe mwakadde katono nnyo tugenda kwawulira mu Nuupu ne mukeerere amwenye. Era Nuupu ejja kuba tekyaliwo kubanga nina obujulizi obundaga nti tugenda kuleetera ba MP 20. Eyayita omukenkufu mu mateeka Sseggona n'ayimuka n'agamba mukama wange babayita ba boss. We need some small time. We are going to do exactly what we promised you. Because we still have some small obstacles. As we promised you previously, we've done a lot in bringing all Kasaras of Entebbe, Mukono, Wakiso, and Kampala, whom you met, and some that accepted to cross. But please bear with us, give us more time. We shall bring all MPs who received their money and who are willing to cross to National Resistance Movement because we've already gave them money. Muhoozi n'abagamba temulina time njagala bintu byange nga bwe nayibasaba kubanga nabisasulira. Mpuuga ng'ali wali akanodda amaaso atunulanga namwandu gobajjeeko ebyapa nga bbawe yakamusiika ennaku ntono nnyo. Entuuyo ng'azisaza bibatu. Muhoozi n'agamba Mpuuga nti bakulu mbawadde omukisa ogwokubiri naye mbawadde ennaku 15 okuva olwaleero. Either nga mulesiba MP ba crossinze ekiddako munakimbuulira. Tugenda maaso. Muhoozi n'amugamba Mpuuga lindako twakuwa omulimu ogw'okukontrolinga n'ogw'okutubegera wa Kyagulanyi w'abalaze na kikyakola gwakulema. Ne mission gye twakuwa Kyagulanyi ng'akomawo okuva e Bulaaya lwetwamukwata walina ekintu eky'okukola tewakikola. Mujjukira bulungi nnyo nayomba n'abantu banfumaano ba comrades. Mpuuga mission yali nti Kyagulanyi bw'atuuka ku kisaawe wali n'ayingira n'achekinga in mu ggwanga lya Uganda. Mpuuga yalina mission babakwate ne Kyagulanyi mukavuvunganaawo apoisoninga Robert Kyagulanyi Sentamu. Mukavuvunganaawo. Naye lake naafu nga mbagende kamudali ku Kyagulanyi. Kyagulanyi tannalinya kigere kye wansi nga baamulidde dda bamutadde dda mu mmotoka. Bano ne bavuga okwetooloola ne bagenda musanga ewuwe yabasanga. Video muzimanyi bulungi nnyo omusajja nga controlling Robert Kyagulanyi Sentamu tamukkiriza kwogera n'abasajja naye nga mission yali tukola olunaku lwennyini lwe yalina mission bamukwate naye ampoisoning mukavuvunga. Mwena mujjukira saga eyaliwo nga bakwata Robert Kyagulanyi Sentamu bamukwata ne pastor muwavuzi n'abalala bateekamu kamoto kaabo ka Nalufenya yo batwala Nalufenya. Mu sinaali eyo Mpuuga we yali agenda okumaliza Robert Kyagulanyi Sentamu okumuwa obutwa. Mission ya mulema. Naye abantu bava ne banvuma. Simanyi lwaki olumba Mpuuga.
mugende mutunule ebifana byampoga ebikadde byonna tayambala ko galubindi za gundi za bocha holding buli muntu lomulanga abadde history tayambala holding galubindi zino bine bya black kitegeeza aba ina kyakweka wano abasajja bali bakyukadde munye nga bakyukadda mutambuze video zenchaba information lwe yakomawo lwe bali bamaliriza nengera mpoga mission ile yakola ki ile yakirimu namo kitegedde bulungi nnyo ekyo ekyokuba nti ku kisaawe kwennyini ku bali bagenda mumaliriza Abedi Wanika n'agamba Muhoozi boss nange nkusaba nga ngasse eddoboozi ku lyabano tugenda kuleeta ba MP naye nkusuubiza ne ba foot soldiers abawera 10 tubalina mu ngalo zaffe nga basiba ku kitebe kya Nopo era nga abantu abawadda milioni 10 buli omu mu hard cash kati njera tegeeza mwenna abakulira ekibiina kya National Platform n'abali ku kitebe awo buli muntu yenna gomulaba ng'akosa platform ye ng'awoza mpoga yamukulembeze wange mpaka lasti ng'akola posti ezitakwatagana abo bomba gobero temutegana ngamu ku bantu abafuna milioni 10 mu hard cash bali 10 ba foot soldiers ne mumanyiko mumanyi already abakola post eziri contrary ku by'ekibiina kya National Platform ne president bye babayogedde bano bafuna sente milioni 10 mu hard cash era nga bazi batuusaako mpoga n'akabinja ke bazirina ndowooza nja kwogerako omu for reference omukulu namuyita Sky Soldier ye sente yazifuna ne banne era ne mu meeting eno yego ba mentioning erinnya okuwa reference ng'abalo omwenda bajja okuvaayo empola ono ye sente yazifuna era ngo batadde mu reference mu meeting yalimu eyo era second meeting milioni 10 yazifuna Sky Soldier n'abala mujja balaba tugenda mu maaso Muhoozi Kanyerupama n'agamba nti twetaaga ebikolwa si bigambo tetulina budde okusinzira ku sente nabawa tetulina budde netaaga ba MP nga bazze wano Seguna n'amugamba nti buli kimu tugenda kikola era buli kimu tugenda kikola nga bwe twakisuubira okuteeka Nuupu wansi kubanga tujjuli mu control na buli kimu kyonna era tugenda kuorganizinga ojja kulaba ekigenda okubeera e Masaka nti abantu abagenda okujja n'abagenda okukrossinga ku lunaku lwogenda okubeerayo ojja kubala bulungi nnyo okuva mu bitundu by'enjawulo era kijja kukulaga ekifaananyi tubadde tukola omulimu guno mu nnamba ennene egenda okujja ojja kuba okiraba mukama waffe Ferindo omulimu tugukoze bulungi nnyo ojja kuba ogutegeera Muhoozi n'abagamba wano kati muwulirize bulungi Muhoozi n'abagamba njagala munkolere kye tuyita profile eyo profilinga offices za Nuupu zonna across the country weziri njagala okumanya balandiroodi banyalanyiri bizimbe ebyo njala kumanya sente mmeka Nuupu zeesasula mbere mu contact ne balandiroodi zaabo njagala tugule offices za Nuupu zonna across the country bwanga bali basasula milioni 5 omwezi tugenda bwa milioni 10 tuzipangise omyezi 6 ku mwaka naye tugenda kufuna balandiroodi mali bavenga baga nti Nuupu ebati tasasula offices zino fe tuzitekinze over nga aba Muhoozi project era tukole buli kimu ekyetaagisa n'abantu bamu banaabeeramu ab'omutima omunafu tubawe ssente kubanga twetaaga kulaga ggwanga nti Nuupu twagiyingira era tuyimaze bulungi nnyo okubanga tugitwala era ebyo byonna byogeddwa mu kubyogera bino byonna ekyabadde Masaka ndowooza mwakire bulungi nnyo kino kye kiri faalinga ku eno information gyemba wakati kino kyekyo ofisi ya Nuupu ekijjabwene Masaka guno mukisanga sikulabanga ate nze yaganye nnyo enkola gy'omukozeemu emirimu era ngenda kuwa n'akafuba buli kansala kankamwe olwo ne kansala ono abakulira naye kansala naye kankamwe NUP oye PRU oye NRM oye DP oye Uganda oye PRU oye kati mwabali abawagizi bafe abalwana nti simanyi mulwa
kulwana bano bakansala ba NUP bali 8 mujono kuje jangono twagala masakenge n'esaaso bano masakenge n'amaaso tetwagala bano aba PLU bakansala basazeewo okujja okolagana naffe mu Patriotic League Uganda era njala okusiima nnyo omwami ono Katerega Ali akulembeddemu omulimu ogw'okulaba nti aleeta abaganda baffe tukolere wamu era tulekerawo okulwana ne fulaga yaffe bigiwanise wano ejja kubeera mabbali wano bisigalemu ebya NUP ne fulaga ejja kusigalawo awo so tujja kukolera wamu okulaba nti tutwala Uganda muki maaso ofisi eno egenda kuba ya NUP ne PLU kasooke nkwatemu ka video ako njagala information eno etambulire ku mulamwa buli omu nga kyenjogera akitegera bulungi nnyo eno ey'Emasaka yebadde reference kati mukulu Barambaruga Hale Frank Kasabuni Gashumba manyi nabagamba kyangu nnyo okujja omuntu mu kyalo naye omujjamu ekyalo si kyangu bw'osanga ennyumba ng'amaka mubaddemu omukazi naye ng'omukazi bawe yamuleka mu maka era nga wakati wali musajja buli muntu waddemba okujja okwenyumira omukazi oyo okitegedde ffe ebbanga lina tuba tubagamba Masaka mufu n'abagiri bafu so kati kino tekyewuunyisa kubanga olwedde kibadde mu pipeline nga tulimu kigenda kujja just tubadde tulinda budde kati ekirala mu politics kyetuyita okukyusa ekibiina okudda mu kibiina ekirala gubeera mukolo gw'amaanyi nnyo ojjayo card membership yo ey'ekibiina n'ogihanding over eri oyo n'ojjamu n'engoye ez'ekibiina kyo n'ozihanding over eri oyo gw'ogenzeemu n'akuwa engoye ezize nezambala ekituyita crossing over naye ono drama n'abantu abatamanyikiddwa bwe muli mu kukola kitegeeza nti mulakinga experience n'exposure next time mugenda okukola ekintu kino format n'emitendera mubayita okukyusa abantu n'okukola ebintu ebiri ku mutindo gw'ensi yonna next time mutegeka omukolo nga munene tu aba ne baleeta membership card za NUP ne bakyuka ne mbawandisa mu NRM ne mbawa t-shirt za NRM obeza muhozi project ate oyo akuddamu okukola statement takola statement gagamba nti ffe tugenda kukolagana ne muhozi project ate tugenda sigala nga banupu ate mwambadde t-shirt za Kyagulanyi ate mugenda kukolagana ne muhozi project. That's what we call cow mentality. Mulina okukyusaamu obwongo, mulina okukyusa ebintu si batebe bikola ono katemba gwe mukola kubanga bukimete mulina support information gye nnina mwatandise bana bonna badde buli mwafunye emitwalo 200 era mwatandise dde okusasula buli LC1 okuba nti bagenda ku bantu mugenda bo emitwalo 5 anasobola okujja Masaka okwaniriza muhoze emitwalo 5 sente mwazisasudde dda ebyalo byonna bali willing okujja okwaniriza muhoze naye nga sereza muwa musolo kati next time bwo oyagala kola kitaka political crossover okola omukolo n'ogulangirira mu butongole nga togudde bugwi abantu ne baleta kadi zaabwe ne baziwaayo ne mbawa kadi zaabwe ez'ekibiina ne bajja mu uniform ne bambala uniform zammwe so si kugwa bugwi ne mugaa nti kubanga bino mukolo no comedy tebitegeerekeka kati nabo bagaa nti mwakyuse no bw'oba ogenze mu NRM ate tojjaga nti NUP egenda kusigala ng'ekolagane mu ofisi ya NUP. It is impossible. Eno si kampu nti muli ba shareholders no. Mu politics temuba ba shareholders no. Mubeeramu awakanya n'awagira. Era awakanya bw'awangula y'atwala. Era awangula atwala kyonna. Kati gwe nosobola kuŋŋamba nti NUP simanyi kati mugenda gisigalamu ate nga muli ba shareholders ne muhozi project muki mu politics tebiriiyo. Kyetwala tubagamba nti abantu abasinga bali mu byobufuzi temutegeera kubanga obwongo bwamba taka tugende mu maaso kamalirize ku kubo obudde tulina butono ulira byayogera omwami mugendo okwaniriza pate zonna tuve mu njawukana ez'okuba nti abantu balowooza nti nze bwe ndira na Mr. Balamu owa PLU mbankyuse fwe tuli wana ba NUP nga twaguze the 6 core values of Patriotic League of Uganda. There are 6. Kati mukulu oli mu saati ya NUP
era kuliko ekifaananyi kya President Kyagulanyi Center muwaguze 6 core values eza PLU. Naye PLU kibiina kya byabufuzi kiregisteringe oba project kyekisookera ddala. Kati kyoyagala tugamba nti 6 core values zezikufudde shareholder mu PLU, that is wrong. Ekira kinjala okugamba muganda wange ensi tekwemazaamu bino byokola mu kamera. NRM eringa bataxi ba mu Uganda owa taxi ayagala nnyo omuntu ali ewala tafa kuggwa ali munda. Kati gwoyingidde bwebadda muli bakubira essimu nga Muhoozi project amaze okulonkinga e Masaka Mbaluka. Kino kikugamba eno video gye bakutta olwaleero Muhoozi project bw'ajja e Masaka ndo bagenda okulonkinga boddamu n'okuba ku ssimu ya Balamu oba eyaani yonna neeyitamu n'agikwata oba okusinkana omuntu wa Muhoozi project wa NRM Mbaluka. Okitegedde Mbaluka NRM oba Muhoozi baagala nnyo omuntu ali ewala so ayimiriza taxi so sigwaji kati goyigidde taxi gwe kikyo kiwedde teryage ate in fact sina banko bantu basirunga mwate kankazanyi mukawulire Uganda mu maaso mbabulira kino Uganda tajenda kusigala kyekimu tuteekwa okumanya ekintu kimu zino enjawuka nteko ziteeke ebbali okusigala nga Uganda fedde tusinga obunene fedde tujja kuvaawo Uganda ejja kusigalawo tukole Uganda yentya mbategeeza ekintu kino ebivumo bingi naye omuntu avuma omuntu budde kunakola ekintu kino ekisinga obukulu nga twala Uganda mu maaso yabalabirawa. Kati muganda wange mu business tulinamu kigo kye bayita marketing and promotion bintu bibiri byanjawulo. Mu marketing Coca-Cola erina fridges zayo ziri branded with the Coca-Cola soft drink. Pepsi erina brand yayo bagiyita Pepsi soft drink. Tosobola kuteeka Pepsi mu firiji ya Coca-Cola ogwo musango gwa nagomola era musobola okugenda mu kati tosobola kungamba nti Muhoozi project eze mu office za Nopu nefuuka shareholder oba mu nefuuka ba shareholder Muhoozi project n'oyogera ebigambo byonna ng'ate okyali mu uniform okyali mu t-shirt ya Nopu be ya Kyagulanyi. When you decide to cross once togamba ate ndieno no weekubye goal abatuli bya office bagenda kugamba tokyalina kubanga yo office mu butongole tekyali ya Nopu era njalo tegeza public the office eyo tevunanyizibwa ku Nopu era si ya Nopu kubanga ebadde yabwanika n'empuuga badde bagiddukanyizibwako so si ya Nopu era nga baagala okukakasa nti si ya Nopu mugenda baagala bannamawulire baagala information mugende ku kirebe kya national platform balage babuuze wo badde basasulira office eyo. Zino office z'abaana abasajja baziteeka Masaka Pasire kubanga buli office ya Nopu esasulwa countrywide receipts weziri eno teyina receipt kubanga y'abantu so badde mbokutunda ekintu kyabwe n'okusigala nga bibuzabuza nkugambye Coca-Cola bafulumya product yemu yonna soft drink ne brand bw'okwata Pepsi n'omuteeka mu fridge ya Coca-Cola ogwo musango bw'okwata Coca-Cola n'omuteeka mu bw'okwata Pepsi n'omuteeka mu fridge ya Coca-Cola ogwo nako musango tebikwatagana tosobola kungamba oyingire Muhoozi project osigadde mu saati myufu mwogambira mbw'ate ogenze ne 6 core values eza Muhoozi project otegera bulungi era kyeva tubaga nti abantu amubanyoka basenga mu bugere nga temutegeera kuba bwoga tuli politician nga tosobola kwawula wakati w'okukyuka n'okwegatta mwegattira mu ki obwongo butono awo sigenda kweyongera awo tuvuddewo katugende ku information abantu tukyali kubano kubanza njala bbali atuve wano. Kino kyembagambye nti office zonna era mulindirire mugenda tandika okuwulira nti office y'egundi ya Nopu landlord yagambye bwati n'abagiri bagambye bati era mugenda tandika okukiwulira across the country kye bagenda kikola nga balina influence ya mpuuga ne state okuba nti bagenda kukola ebintu bino. Eno yebadde ng'entandikwa okusinziira ku information gyembawa. Mpuuga yagenze maaso n'agamba diddigi munnange totusindikira muntu mulala yenna kuva gy'oli twetaaga omuntu omba muyita Balamu Barugahare gy'aba atutuukirira. Muhoozi n'amubuuza lwaki oyagala Balamu ko Mpuuga nti Balamu tayasaamirira ensonga zemwogera tasobola ziwulirako ku media oba ewantu wonna ye muntu gwe muteesa naye kino kisigala naye nga takyogedde mu public n'agamba ne
Fwe twagala muntu ngo tukulaga mwita balamu ngo botusindikiranga. Totusindikira muntu yenna kubaga balamu tayasamirira. Na ye the likes of Frank Gashumba tetwagala kolagane lw'ensonga nti bwajja ku media olumu avaako n'anyoka ebigambo n'abyogera ku TV ne tusanga bitambudde kubanga bumunyiizamu katono avaayo n'abyogera. Kati n'agamba ye tayagala kolagana nani kolagana naki na Frank Gashumba. Tugenze mu maaso. Mbu omwami ono bwajja ku media amanyi okunyooka n'aba exposing abo bennyini. Kati muwandike ebintu bino ebisembayo ku information yeno. Okuva olwaleero n'enkomekerero y'omwezi guno ogwokusatu we wali okulya n'okkombesuwani. Muhoozi yawadde empuuga n'akabinja ke ennaku 15 ezisigadde ku mwezi ogwokusatu. Either ba producing ba MPs ne ba councillors nti bakuloosinze beegasse ku NRM ku Muhoozi project fail to do so. Omwomu nkiddamu Muhoozi abawadde ennaku 15 okuva lwenjogerera mpaka ng'omwezi guno either 31 oba wiiki esooka mu gwokuna nga ba MP baba baleetedde bakuloosinze fail to do so. Diddiggi bw'anaagenda kudda Winton okunywa omwenge ayinza okulagira bakwata omu ku omu mujja kulya ekinaafa mu y'ebiraka. Mukyudde bulungi nnyo. Kati guno omwezi mugenda kulya kye bayita okulya n'okukomba essowaani. Ba MP bagenda kuva batandika okwasaamirira which is okay. Muhoozi abagamba I'm giving you 15 days from now to produce all the MPs whom you paid the money. And you too, you have to be submissive to NRM and you have to confess to crossing. Fail to do so. Zamukitegedde bulungi nnyo. Abala ba firimu akantu kabakomanda ko mukamanyi bulungi bakunyola ensingo mulundi gumu. Mugenda kulya kye tuyita parapaseni propaganda ku TV ku radio. Bagenda kuleta buli kiyenje nga batisasudde ssere kitandika okuvuma kyagala kitume numpu kyogere buli kasasiro yenna. Nengenda bagamba ekigambo kimu. Ekikutobodde kigenda buta. Omuvubuka omu bayita Ssemujjunganda. Omanyi omukabinja kali mu parliament kama mafia. Era abadde akwata ensawo ya Anita Amongi. Kati omuvubuka ono yazze awolereze mu bimunne Mathasi Mpuuga Nsamba. Abaana bamuwadde fire. Bwe yazze ku radio mabibagayiga abaana ba Nuupu bavumanze mbatya. Mu nsonyi nadde enkoze ensobi okuyingira mu nsonga za Nuupu. Kubanga ensonga ezaasula FDC ate saa zino ziri mu Nuupu kati nakoze ensobi okuzingira mbajja kumbuuza. Esente bwe zajja mu FDC wakola otya kati ffe tuleke tulwane entalo zammwe n'atwetondera. Wawonye Muganda watwali tugenda kwambula tukuteekako wa boda ate aba boda baasoma. Yagambye bwana bwa Nuupu buvuma. Nadde enkoze ensobi okuyingira mu ntalo ng'abantu bye balwana sibitegera kumbe balwana nsimbi naffe ezaasula ekibiina kya FDC ndoza kati wakitegedde mukulu. Ya sente zo sirika ng'omulaba gwe basibye ku gaali bagende bakuziike mukole ebyammwe. Ompulidde bulungi mukulu. Temuddamu kutumanyiira e Uganda yaffe. Kuluse Mujjunganda owulidde. Terera bulungi nnyo wootudde. Kukwata ensawo ya Mukama Anita Amongi mu bbesere zammwe ensejja bategera bulungi nnyo. Zaade teruzibuusa ne mulaba ng'omukulu gwe bayita Kagege Kampala Central naye avuddeyo akoze kalevu ku TikTok. Inasimayiri ng'ataddeko ekinnyo kimulinganga ebiri n'empeke za Panadol zino za Southern Grams. Atakoze kalevu mu ofisi ya Anita Amongi. Nze mulina. Speaker nze mulina. Gwoyo omusajja gw'omanyi ayagala ssente. Kati ayagala kola kye tuyita PR. Mbwalongoose erinnya lya Anita Amongi nga bwavuma kyagula ku bubbi obuliko. Naye temwekanga lisiti ejja kufuluma ng'efulumye wantu wonna nga mukulu Kagege lyagala okujja ebiwojjolo. Nga yandibanga yimu ku gurupu ewujja Anita Amongi ebiwojjolo. Weyo Smile empanvu eva wano n'ekoma eno kutu eyo. N'engeri gyagala okubikulamu sekaati. Temunyanga mutadde ku lukalo lwa wujja Anita Amongi ekiwojjolo. Era ya confirmation naye sente yazifunye. Ffe tetulina buzibu kufuna sente zo kuba ne bondo zifuna. Nsereko sente emirimu zozikola muto zimanyi 1. Bw'olaba ku sikaati y'omukazi n'akabina tosigala mu magezi.
werabira nokola yantu mu kisiyo werabira abaana werabira nti ono mukazi mu Uganda oba mu makoyi no mukazi kasula baskat obera bot no tanga lijjawe nano banga kabaka sibe kugalinga kamegeredde bakatwala n'igala kategamanyiyo kati gwe tulina buddewo nawe ogenda ku government kyagulanyi nete tulina buddewo kubanga tukumanyi gomu kuba malaba n'obufuzi mukwogera teri yakwatira nsawo ne walimu okwetegera gwani ojja kwesanga gwe tukumanya ebizibu ebiri ebintu ebyo kubana sente mu mpale na biwojjolo byebyo era byakutwala mu parliament okitegedde bulungi nnyo kati gwe tukumanyi bulungi tetulina buddewo kati Muhoozi yawadde ennaku 15 ngenda kujja Masaka nina okulaba abantu bangi nga bakulosinga nga bayingira NRM Muhoozi project ate nga buli mwayi no confessinga nti ayingidde so okuva ngenda ennaku z'omwezi 3 ogwokusatu n'okuyingirako mu wiiki awo esooka mu mwezi ogwokuna bwe mugenda otegeerera buli muntu yenna eyali mu G20 n'abalala abalya ssente naye nga balina okonfesinga naye mu mbeera eyo bw'owulira nti waliwo MP ebinyise mu nsuwa n'adduka teweewuunya bw'owulira nti waliwo MP ebinyise mu nsuwa n'adduka teweewuunya kubanga kijja kuba kizibu nnyo nga mwekumidde ebbanga ddene nnyo nga mubuzaabuza abantu kati oyibire mu oge nti ai Joyce baagala I solemnly swear that I have crossed from national platform, I have joined NRM. I'm the representative of Mitiana municipality and the public. Kumanyi oluwa G20 oli mukazi wa mpugana oba namba na musava namba mekakati gwago sima ulire kati gwomu ku bantu public wege tuga ekisogala wetubadde tumanyi mukazi wa mpuga period aballa kikigenda okuba abantu bagenda fa place nenga ate balina okrosinga kati mulinde mugenda kulaba abantu bafa place nabagenda okudduka bayinza okudduka kubanga yeddiddige abagamba njagala sente zange oba mu confessinge tumuyingidde wa muyingidde mu NRM nayenga ekintu kino kyonna baagala mbu kuna Filbert Kyagulanyi sentamu nga ba MP bavuddeko kati kansoke mbabuulire Muhoozi Kanyarugaba ne family ne kitaawo ne baani mwenna please constitution emugimanyi bulungi egamba power belongs to people not to leaders. Leaders are subject to questions and they have to answer. So you are buying just individuals but not Ugandans. These individuals now, they don't have anything to the public. Temwalina kintu mu public era gwe mutwala ebintu byammwe nebinajja public eri eronda wansi yerino tosobola kugula Uganda yonna constituency abantu basobola bagula kati bano mutwale okitegedde kiringa bono ogula yingiri y'emmotoka ne bono ogula yingiri y'emmotoka ng'emmotoka yingiri tetambula emmotoka ejja okubeera ko board enokubeerako emipiira enokubeerako steering kati nobono ogula yingiri tetambula tesobola kwevuga no era olina ogizimbirako kati bino ebitambuza ingini bebafu abantu kati mutwale ingini zammwe ffe board weziri tubalinze ffe tubalinze mutwale abantu bammwe and era kambagambe mwali mu G20 namwe abagenda okusala please temutumalira budde muberenga abantu abakulu muyina amabeere mulina obulimaawa muli ba MP genda ku machoga meti nze ngenze mu Muhoozi project asitiri agenda kukubira ndulu ate kyenjagala mutegeere tewali Kyagulanyi kwagenda kuwandikira nti amugobye mba mutute mu disciplinary tewali bagenda kuwandikira mu kijje kunza reason being bwe mbadde ntandika video ali mu kigolo gye mbagambye totta kibenga tunakikenenyandu tayira gwagenda kuwandikira olaba teyawandikira Kazibwe Bashir teyawandikira tisimanyi tebandeke noyo teyabawandikira kati ate mwe bamama teyagenda bawandikira agenda baleka bulesi kati public abayino obubiro okumpi mutandika okunoonya emiggo abalina amagye agenziriza mu famu zammwe nga gabalema okutunda esawo y'okutunda amajiga mu agenziriza buli omu alina ekintu kyonna ekisobola okukwasaganya abantu bano mutuyambe ng'olina famu y'amajiga akulema okutunda yesawo otunda amajigo
abatunda empenkoni zino emigo sizino emmotoka zammwe empenkoni munoonye enkoni we ziri twetaaga kati bwakuba kyuma kya Yesu ali Canada twetaaga abantu bakyuma kya Yesu ng'omusajja omusanga ku musanga n'omugate tukutumako genda mukwata akabadiya mupengumya amanyo gaveemu nga bw'otuma omwana ku dduuka n'omutuma sukaali n'akuleeteramu omonnyo bw'aba asanga olina ebizibu byonga ekonomi ekutwala osooka muyisaamu aweza owembuya kati nabano musange ku mukolo mukube ngumi yage ugende boli agende kuba tukoya abasajja bano mukuziika musange muge kutuva todda kuziika genda boycott ignore delete sawa yakolaga ko action munonya amaja agenziriza munonya emiggo mukuziika musa mutwalaganye kubanga amaanyi gali mbantu power belongs to people bobi wine tagenda goba muntu kyabana tagenda goba muntu talina gwagenda goba agenda baleka bulungi nyese batunuli kina bagenti agenda kuwo omugwa ne jambia n'obutwa ololeke kyogenda okwettisa essaawa zino buli kimu yakibateredde ku mmeeza tagenda goba muntu talina gwagenda kuwandikira no just mugenda confirminga kyeyayogera ng'ali ku British Broadcasting Service gye muyita BBC bwe bamubuuza nti tulaba abakabo abasupportinga etteeka ly'okuvuga empanka yabagamba gentlemen listen me very carefully I myself I know some of my MPs they deal with the state directly or indirectly I know that what we yabagamba kati ekyo kiyayogera kyekino ekizza olwalo kyemugenda okulaba yali akimanyi she knew each and everybody era abamanyi mwenda temuzo tanagwa atamanyi abamanyi just yatula bwati agamba nabo no aloza ndifula simulaba kiyali ategeeza mwenna abalaba interview ku BBC biyayogera bibigenda ku happening yaga I know some of them they are dealing with the state kyekigenda ogenda maaso so they're drinking general Muhoozi Kanyero Pama you are doing a lot of shit okolo busobuunya ebyo tebekyabikola mu politics owamba abantu mutta abantu mubasiriza omusolo ne munaagula bano temugenda kugula bantu okitegera mbasange mukuzika mbakube nemba temubakubye okuzika kutuuke ajje muveewo mwenna oba mumugobe as simple as that okitegera so byebyo bimuyino bakola kati mbagambira naku z'omwezi 13 naye muguno omwezi okutuuka mu naku z'omwezi 3 oba ne wiiki esooka mu Gwokuna mugenda kulaba abantu mugenda kwewuunya naye abasinga obungi bagenda kuba bavumba Kyagulanyi bamuvuma nga beekwasa musimanyi yabasaba miliyoni buli mwezi egenda ku kibiina naye omubuuza ekintu kimu FDC bambe ba parliament ba FDC tebasasula akakade bakasasula babuze nti NRM tebasasula sede mu NRM ba parliament ndi bazisasula ekyo bagenda okozza bagenda baga nti ate simanyi accountability gye mubuuza oba gye mugamba n'opunga ekibiina kiri mu mateeka kifuna sente mu constitution era kizikozesa accountability gye mugamba buli kimu ojja kifuna ne president agenda kugoba muntu n'ogu buli omu agenda muleka buli omu akole kyayagala weesibemu omuguwa weeyimbemu omuguwa essaawa etuuse buli kimu kye nayogera mugenda kiraba ne byenjogeddwa mugenda biraba mu kiwa obudde butono ennaku ziri 17 zokka ezibulayo nga bagenda crossinga bakata crossinga mugenda kulyako nga afudde cardiac arrest mugenda kulyako abantu nga bafudde cardiac arrest oba business zaabwe revenue zitutte bamukutta mutadde munda oba babombye ezo options bawo olwaliro mukitegere bulungi nnyo kati mbalinze awo tuvuddewo kati bannayuganda wetwogerera olwaleero abasuubuzi bonna mu Kampala Uganda Revenue Authority ne Kampala City Council ne ba landlords bona mu Kampala bagambye abapangisa bonna nti babongeza ebitundu 18 ku buli 10 ku sente zibongedde ku
chetuyita value added tax. Jukira nti omupangisa gopangisa. Omusolo guno gwandibadde kugenda ku balandlord ne bagutadde direct kugo mupangisa. Era nga bonda babapangisa mu Kampala abali mu arcades bafunye noti ne Sumowet. Dear attendants, due to Uganda Revenue Authority URA directives, every attendant has been urged to pay 18% of monthly rent present, budgeted rent and present. Nenga chiri bachitadde nga present nenga chiri VAT bachitadde ku basuubuzi ebitundu 18 ku buli 100. Kitegeeza nti kati abadde asasula milioni 3 landlord agenda kubijika ensimbi endala ozisasule. Bwoba tozirina ogenda kukulira nga ensibu etokota. Ekyo nga tukivuddeko. Bannayuganda baddukanya amasomero. Muleke okufulinga abazadde. Abazadde badde bagumiikiriza ne mubamanyidde nnyo. Business abazadde zibadde bajjamu ssente ez'okutunda ebitabo, enjeyo, toilet paper n'ebyetaagisibwa byonna ebweru w'amasomero mu maduuka okwetoola Kampala mukono wa kyensi yonna. Kati muddidde ate business z'abazadde zibadde bajjamu ssente okusasulira abaana school fees, mwate amasomero gatadde kantiini w'amaduuka mu masomero abazadde gye balina okugula era mubaterako kuli kukusajula nti omwana tagula kintu kyonna musindike ssente abigulwano kubanga enjeyo kati muzigula mu ssomero, toilet paper zigula mu ssomero, byonna rimba bigula mu ssomero kubanga business ate abazadde mbadde bajja ssente mwe kennyini muzeddiza muzitadde mu masomero gammwe. Kati omuzadde agenda kujja wa ssente nga business yaddalira mu ssente ate mwageddiza. Temukiranga okutegera kutono nnyo mu basajja mmwe. Naye kuno nabagamba nti abasajja bana beeyita ba elite okutegera kwabwe kutono nnyo. Mu mbeera eno ebyenfuna eriwo enfu nga bannayuganda bannakabala tebakyasobola kuyingiza mu maali. Nobaga nti obongeza 18% of VAT ku rent gwe basasula, automatically bajja mu business. Bw'obajja mu business ani agenda okukola business? Taliwo. Era omusolo ogenda gujjawa? Tewali. Kubanga omusolo gw'eggwanga ogusasula kuva mu bannansi. Omuyindi akweyiguza oyo taliwo university sayo n'agenda. Omuchina akweyiguza taliwo sayo n'agenda. Njagala mu basajja ba Revenue Authority n'abali mu government ne Bank of Uganda njagala mu mpulirize bulungi nnyo. Ekirungi ekiriwo oba n'ekibi ekiriwo mwasoma naye temwayita. Mwayita naye temwayiga. Ate okwogera oluzungu si kwe kutegera kubanga lulimi. Common sense is common but not all of us. Omuyindi bw'abeera mu kitundu akola business n'agitamisa abaliwo olw'ensonga ye akolesa system embweti. Omuyindi afa nnyo okuyingiza kitono n'atunda kingi. That's the system omuyindi gyakanji basomesa olwaleero. Omuyindi mu business ye engeri gye bagaggawaddemu. Omuyindi afa nnyo okutunda kingi naye nga kiri bwe system eri bweti. Omuyindi asobola okutunda kilo ya sukaali siringi 338 naye nga ku maduuka agasigadde gonna bagitunda 4,000 ye n'asala nusu 2. Omuyindi asobola okutunda ttani ne ttani za sukaali ng'afuna nusu 2. Gwe n'olemwa n'okutunda wadde akasawo ka sukaali ng'omutunda 10,000. Ye system y'omuyindi. Ng'omuyindi ajja n'otunda sukaali we 10,000 ye n'amusa n'amuzza ku 3,800. N'amanya nti ku luno 3 ngenda kufunako nusu ejeji n'alyoka atunda ttani ng'omutwalo gumu n'akavalinga ssente zonna gwe z'olinda ofuna ku 10,000 n'azifuna n'agaggawala. Kati Uganda Revenue Authority muddidde mutadde omusolo 18% VAT ku basuubuzi bagusasule ate nga bebapangisa. Bwe baba mu business omusolo mugenda gujjawa. 1. Importing power yakendeera eri ku 35%. Importing power eri ku 35%. Import power import power gemanyi oba bwe buzitomu abantu badde bakolerako okuleeta ebintu mu ggwanga kati eri ku 30%. Export power eri 0.01%. Export power
beba na Uganda badde bakola ebintu batunda ebintu bitundibwa gwanga biri ku 0.01%. Which kind of economy is that? Export power eri ku 35%, import power eri ku 35%. Import bibana bagenda China ne bagenda Turkey ne bagenda Brazil ne bagenda mu America ne bagenda wale basubula ebintu bileta mu Uganda. Kati bali ebi ku 10 bali ebitundu 3.5 ku buli 10 kubanga mwabajje mu business. Ani afirwa mbwa mmwe? Ani afirwa? Abayingiza ebintu bakendeera kitegeeza mwabasoloza omusolo mbate mugenda kufuna. Abatunzi b'ebintu mu Kampala ba ku maduuka batuyita ba retailers bwe batabakyafuna products zibatunda okuva ebweru, ba consumers bafuna option. Oba ba consumers bantu bagula ebintu bafuna engeri gye bakozesaamu ebintu ebirala ebyefaaniza ku bibadde wa Uganda. Kati awaani abafiirwa. Katugambe sukali wa mutwalo nga sola kufuna sukali. Either ngenda muvaako oba nkozesa ebikajjo byembantematema bitege mu binika bifumbe. Ate bwe kina agenda maaso nyinza okumanyirirayo okulya ebikajjo bino obutanywa sukali. Ani afiirwa? Eva consumer abeera ne plan B. Supplier abeera na plan B. Retailer abeera na plan B. Aba agenda kubesinga kuba manufacturers. Kati if manufacturers fail to manufacture goods, ba consumers bagenda kubanga banoonya way out egenda okusustaininga obwagazi bwa products mu ngeri bazifunamu endala. Okitegeera? So kinjegeza ko bategeza Uganda Revenue Authority n'ebintu bimukola bya kisiru. Omwana najje suuti ettaka agiguze $5 n'atuka ku kisaawe entebe n'omusaba nusu 10 ekya $1 oba otegeera bulungi nnyo n'agula engatto ya $9 n'omusaba $10. Oba otegeera bulungi nnyo oli n'agenda ekyenagenda mu mutwalo gwa $1 n'agula container y'ebintu n'agireeta n'agituusa wali ebusiya n'omuganda ojagala emitwalo 2 n'ekitundu ng'agiguza omutwalo gumu n'ekitundu omutwalo gumu muma mutegeera lunaku ki? On top of that eriyo bano batwaguma nawe eriyo bano basime babyarimana bayitawo tebalina access ku level tebasasula misolo bayitawo buyisi. Kati bwe bayitawo buyisi kitegeeza bagenda tuuka mu katale batunde ebintu bino ku bbeeyi ya wansi. Bwe bituna ku bbeeyi ya wansi ng'ate bano bannakiganda bannakirijja bakagoda bamoti bapuuli eyasasudde konteyina emitwalo 2.5 ejjaddo ng'agitaddemu gumu alina okutunda engatta eyo either agenda gitunda $3 nga gwona atasasudde agenda gitunda $10. Ani agenda osooka okumazaawo? Atasasudde musolo agenda kumazaawo. Ono asasudde omusolo atunda engatto $3 tebagenda gula. Agenda kufana engatto ze capital afe ng'oli atasasula musolo agenda n'atamu nga temufuna musolo. Obusiru bwani mba temwayoka banyammwe. Kati kye tubagamba mutegeere ebintu bino. Muleke bannayuganda bakole emirimu gyabwe era mwakendeeza omusolo. Ekirala gw'atadde Uganda Revenue Authority otadde 18% VAT ku rent w'abapangisa. Njala kubuuza ogamba ani afaayo time esobola okujja bano bava mu arcade ne zisigala nga ziri empty. Zino okusasula ground rent, mulina okusasula loan, mulina okusasula mu 7. There are so many options abantu bano gye bagenda okukozesa. In fact singa internet ebadde cheap mu Uganda buli muntu yandibadde yeggulirawo app n'atakuba ng'akola online ne delivery. Nga bwe twabagamba nti social media egenda kusula mainstream media za Uganda era ezisudde. One, bonna baagala okwadvertise nga bajja ku TikTok na ku Facebook. TV tezikyalina makulu. Presenter bali oba bagwa naddala tebakyasobola kubanga bapresenting ebintu kubanga content ina kati bamujja ku social media kana kiwe kigenda okuba. Bagenda balekera arcade ezo. Zino okusasula ground rent, zino okusasula emisolo, zino okusasula abazirongoosa, zino okusasula ono bagenda zivaako badde ku options endala weeziri. Waliwo door-to-door delivery. Social media platform weeziri. Omuntu asobola oteeka ebintu mu maka ge n'abeera ku online ng'atuma wa boda ntwalire kino egindi ntwalire kino egindi ntwalire kino ng'edduuka balikulekedde cow mentality muzuukuke. Si bate bakola business. Business abantu bazivuddemu lwa misolo. Ku kisaawe entebe wali ababbi akabinja k'ababbi baateeka abakazi n'abasajja babbi. Nojja n'essimu bbiro naga nti zigenda kuwa musolo. Mukutte millions ne millions abannayuganda bali ku kisaawe entebe ku mayigu abali ku customs. Wano muyina ennugu mwegomba products z'abaana ze baleeta ng'oggyeko kuba ni bagenda sasula musolo.
muzeegomba ne muzisigaza muzikuba chut ne muzijjamu ebintu product ne muzisigaza ne sente receipt ne mbawa receipt nganfu ate revenue basanga mukunde bakwata byonna biri ku kisaawe Entebbe biri ku customs wonna muli babbi kati ze kino kibabuulira mugenda sula eggwange eri buli muntu asigale nga mwavu ne banka mugenda zisula kubanga bakiranti ba banka bibana basuubuzi oba tagenda kukola banka egenda kugwa ne muga mwasoma era mwayita musiba batayi mulinga ng'embuzi batola ku muddo kuti musobola kusooka kukola kituyita search musoke mukole assessment ebintu bino tubikoze butyo kubanga weri amini atasoma waya kuma mu P7 yasobola otambuza economy ya Uganda nga teyeewoze reason being yasoka n'amanya tax base evaluda mu Uganda ati eva kubanda Uganda bannakabala n'aba business n'abakkiriza okuyimportinga ebintu nga bajjako musolo mutono nnyo ne bayingiza n'akkiriza ba manufacturers abava mu nsinga mu Uganda musobola mu companies n'azikiriza ne zijja ne zimanufacturing ebintu banage bafuna ebintu naye mwe mulimu okukitegeera nti bannayuganda ye source of revenue mu batulugunya mbajjamu ani asobola kunjala kate kosoka tugewe tutyo muga mumuyina purchasing power muyina sente kino kuwa kyapalabirako singa omutolo omunyolo omuteeso omulugwala omusoga abaganda bava mu business baba mwakiriza mu kale katugende kati tunyumya filimu katugende katunyumya mu ka filimu wano my filimu zichuke buli dakiika wabera waliwo sini ekyuka tugera ku machanga ba indigenous Uganda zibavudde mu business buli omuntu agaa nti ali wakaawe owa tax talina mulimu owa boda talina mulimu ne radio talina mulimu revenue batalina mulimu tax abazitambulira mu basuubuzi beba consumers bazitambuliramu mu kibuga genda kuno nayo kitewali kubanga teri bintu ku kisaawe Entebbe wali ababbi bakondo bennyini mu Uganda Revenue Authority mulimu abakazi babbi balemesezza abaana business nenga it's a simple way of a simple logic omwana alina miliyoni ze 6 zitandika business muleka agenda asuubule lwakiri mugambe nti ngenda kukyajinga tu kati kasoka simple example aba Nigeria bebasinga kati okusuula okwetola ensi yonna ne system ya Nigeria esomedya Nigeria tebafa ku product yolese abafa ku kilo buli kilo bagikyajinga $2.5 Yensonga lwaki mu Nigeria ne bwaba n'ennusu 10 olwa dola oba 12 eza dola within the period of 3 to 4 years aba akoze company mu ewawe Nigeria nga ne gyasuubula akozeyo company kago nekati gwe Uganda ocharginga kilo no charginga product one by one notandika no zaula mu teno ya kala ya bulubulu tumucharginga cent west bulaka tumucharginga cent west esate mu stripes tucharginga cent west kati ngene yo mutolobojjo mucharginga bulu ne mucharginga white ne mucharginga muka bulaka kano kauza akalimu. What kind of nonsense is this? Mwasoma wamwe Nigeria bacharginga kilo $2.5 per kilo or less tons mekano as long as you in Nigeria bacharginga $2.5 per kilo naye ku kisaawe Entebbe bakucharginga kilo zenyiri bazicharginga ne balyoka bajjamu products so emu ku emu ne batandika ogicharginga omusolo 100%. Baga wajiguze sene mga ensuti anajiguze take kati no obusiri buli wano. Product eva mu Asia bagicharginga musolo mulala. Product eva mu Middle East bagicharginga musolo mulala. Product eva mu America ya musolo mulala. Product eva mu Europe mu musolo mulala kati. Bezi la kintu kiva mu Europe nga kiva take wano. Obalaga invoice wano je tuita fatura nge suti wajiguze dola $10 omukazi nakugamba munnange suti yokuyingira njagala $10 100% tax ako charging omusolo gwe sente gwaguze suti eyo
kati omwana oyo suti agenda gitunda sente meka kitegeeze yatandisizza $1,200 otandika business within the periods of 2 weeks emiliyoni 6 zifudde asigadde magoba n'ebintu bigudde baagudde naye abanayijeeri omwana bw'atandika $3,000 mu myaka 3 abeera guddewo kampuni ya Cargo ewaabwe ne gyasuubula ebintu babalina Cargo company omunayijeeri bw'atu bwagaggawadde kubanga they value kyenkugambye nti omuyindi ye system yeri bweti omuyindi akugamba asooka najja mu kinamba nti tulina sanana ku masitowa nti ye nasana ku masitowa kiro omukyere bagitunda mbeka nti kiro omukyere kayiso yasinga otambula nti kayiso ne bamutunda wakati w'15 tiye 5 tiye nasetinga supermarket n'edduuka ali bulungi nnyo n'akwata omukyere gwe gumu n'agutunda 3,700 katugende nti mutunda 4,000 nga mbadde example mutunda kilo kayise 4,000 n'akwata omukyere n'agutunda 3,700 n'agusala siringi 3 kati gwe tosobola kutunda na muyindi oli kati omuyindi ono kuzine 3 abafunako siringi ejeji kati omuyindi agenda kutundira ttani n'ettani z'omukyere akavalinga gwe sente zewandifunye ng'otunda 4,000 yazifune times yenkola y'omuyindi ne kati mwe Uganda Revenue Authority n'obijjiko omuntu omusolo n'aba mu business atandika n'omujja mu business automatically boda z'abantu muzikutte ziri ku looni amaduuka g'abantu mugasibye nojja n'ogereka omusolo mutomubuzza kubanga kyetuyita okugereka omusolo muntu omugerera okukira omusolo ojja n'otunulira edduuka lye n'olitunulira n'ombuuza owaaye gwani nti nze gundi nti olina tini namba nti njirina watandika ddi okusula atandika myezi 6 emabega munnanga okozesa sente meka nti nkozesa capital wa sente bwe ziti osasula nenti wa sente meka nti sente bwe ziti oyingiza sente meka nti sente bwe ziti owulira osaasanya meka nti bwe ziti oyingiza meka nti bwe ziti ne batula ne bakola ne babala bamala okubala babala capital ne babala income yo ne babala expenditure yo kati ne batandika okugatta ne bamanyi gwe ku charge ne omusajja ajja ku dduuka ale n'atina ogenda tuwala license ya $3,000 ogenda tuwala license ya $3,000 tategedde income tategedde capital gw'olina tategedde expenditure yo tategedde rent meka gw'osasula ogenda tuwala license ya $3,000 n'omugamba ifu n'agamba yes n'agisayininga n'agikusuulira awo n'ayita wiiki 2 n'adda nga tonalisasula ng'ajjateekako ekisiri kijigere ng'aggalawo ng'agenda ng'ateekako siru menya siru bakutwale mu kkomera bakusibe eyo engeri ya bizinesi gyetambula no mu mateeka olina okukola kye tuyita assessment you assess someone business alina capital center meka ayingiza atya asaasaanya atya kw'osinzira omuntu omugerekera omusolo ne bw'otuuka mu bizinesi y'omuntu kubanga kawo mentality omuntu akoze business gwe togisobola yo public servant owulira ennugu first and foremost bannayuganda natural effenaga twawuddeemu buli muntu nnugu bantoni nkiddamu nga toyawuddeemu ggwanga kifenna bannayuganda tulina ennugu ku bannaffe tetwagaliza otuuka mu dduuka ly'omulaka wow naye yo public servant azze okukola emirimu gya gavumenti efuna omusolo n'okwatibwa akasajja kasetinga saaloni mu kifo ky'okukola ekituufu otandika genda kati kubijjika muntu musolo nakumulemesa business osanze omukazi akoze botiiki ye mu kifo ky'ojja okukola omulimu ogukolese otandise kunuguwala otandise kumuteeka mu musimu era omulemese oli n'aleeta emmotoka okuva e Japan ng'agiguze $2,000 netuuka mu Uganda ngeri unique ati twatera emboozi twafuna obwogero twavuga zimpekone ogwo omwana yaleeta emmotoka kati n'omuwa risiiti motoka nagiguze binaga nti yagala akakaaga omusolo ku motoka eyo automatically motoka agenda gikulemesa wagigula $2,000 akakaaga $1 ate bulera mu bondi bulera mu revenue omusolo gulinnya automatically motoka egenda sigalayo bagitunde ku nnyondo omotoka giwagula ekuyiteko ng'etambula egenda giweegulya ku ssente zo
kubanga yabadde ne personal interest muli takozesa logic kuba mateeka tagakozesa akozesa ki ye kyayagala. Okitegera? Jiba enugu bannayuganda tetwawudde musimayi mutoolo muganda bannayuganda naturally buli omu alina ennugu bonna bannugu bantoni. Nuse omuntu nga na restaurant ennungi mu kifo ky'omugawaayo kikola otya ogeraga onaakola ssente nnyingi gyolokukyanyiza serutu no sense awo tuvudde wamma kuba budde ndaabudduka. Kati Uganda Revenue Authority mweddeko ku bintu byemukola. Kati bulijjo mbagamba nga mulooza tusaaga. Akatambi akabadde katambula ku social media omusajja gwe bajjako ettaka lye mubende bali alimu byobugagga ne bamukwala bamutulugunya ne bamubbadde obutwa n'afa oyo mwalabyeko. Najja kusanda okukola video embuli mubulange emmengo nga nina obulumi. Abantu bajja mu inbox yange wande bampa information ewe n'eŋŋaano gitanga mpulira nfa. Kano mwalabyeko kitono nze nfuna information enjala n'okwetuga. Anti kati nze bwe navaayo okulwanirira ente zange n'ebitooke bye baali batema awo nze we banjoolera. Kati bwe banjoola ebyali mu nnyumba yange saamanya kubanga omukyala yaliwo n'abaana be n'abantu be nali nkozesa awaka wamu ne baganda bange naye baganda bange tebaali mu lujja lwange kubanga ogambye nti twali kutaata nsaliraako lwakuba nti nze nali nabula n'engaziwa twali kutaata nsaliraako ng'ate baganda bange bali ku sayidi eno endala naye nga tuli mu luka gwe gumu kugambye nti ettaka lye baasengula liriwezaako sikwe ya mayiruzi 2 era ne bakansala abaffe baaliwo nga bazze okutulwanirira nabo baatutwala nabo makomera nabo ne babasiba naye ate bo tebabatulugunyanga ffe olw'ensonga bo baalina amannya. So okuva awo bakutwala bagamba ki? Bagamba nve ku ttaka ye yali ensonga enkulu era ne mukomera ekyantulugunyisa nga baagala nsayininge nti ettaka ndiwaddeyo kyekyantulugunyisa okuntuusaako bakutwala mukomera lyawe bandeeta kitalya gye mmaze emyaka egyo gyonna naye nga batusoosaako ekaweeri wali nga bali mu kutukuŋŋaanya mu kutukwata nze we banzigira ekaweeri nga bakakwata abatuuze 120 naye ffe ekitalya baatuleeta 40 era 40 be baatuleeta nabo 17 baafa nabalabako n'amaaso 17 baafa mbaga batta abaana babaganda mu makomera ne mbagamba 70% abantu bali mu makomera mu Buganda bonna ensonga za ttaka. Nakoze video ku Sunday nga nina obulumi bwetunia abasajja bampuga basegona bani bwe kimala okulya banaabala kigenda kudda kummwe babulaza. Abasajja baganda bali mu kufiira mu makomero amataka ono mwalabyeko muze nfuna information engana n'ogita nga mpulira nfa mbagamba abaana bafa mu makomero abaziika teriguba unakugabe 17 bale bafa tewali terimbi muli mukulya sente. Mana abasajja bali ku mission ya kutwala ggwanga na kufula bwe muna Uganda mponga byo ya mwavu muli mukulya okulya nkuzibu obukunkumuka muvumo omusajja abajjaji abajja nga yagala kukyusa ggwanga buli muntu yagalire mu ggwanga muli mukulya nkuzibwa muva Lumbuye atuwalamba Lumbuye atulabisa kati waki sikulabisa mukulu mbulira nsonga ki waki sibalabisa basajja mwe ondwa kuba mumufunye chance kagenda vero ne katambula bantu bangi basse olwa mukwa bebiso ya butone mujja mu site amaso ne gafa n'abala mujja mu ejero sisiku lwatakali yeri musajja mugagga n'abala bangi neto bagaibit muli mukulya sente bwe bamala abantu bamala afu bagenda kulya mmwe mpuga bagenda kulya mmwe katika mbagamba olwaliro nnaku z'omwezi ziri 13 bannabyabufuzi abasinga muli mu budde muli leeti mwayita ku budde bwe batayimingira okufa nkiddamu bannabyabufuzi ba politician n'abasuubuzi abanene muli overdue kankulageko wano muli overdue.
abamba wadde obutwa ne muli overdue temunatuuka kufa mukyali awo ninga muli mirambo gitambula oye mukyala former speaker wa parliament Rebecca alitwala Kadaga ne banna bali mu category eno bangi bali overdue bobwa kugenda kusomero ngenda tuka sawa 2 za kumacha bano bali batuka bali mu sawa nya batu bali late bano bonna baba wadde obutwa Chief Justice bano bati mau bagiri bati Mukenya Gilbert Mukenya former vice president nakusaside musajja watu wafuna chance no fa mu government erodde bali badde galugango lya sentezo chichi ku level yo bakutwala ofuke presidential advisor on environment wachita bakwada minister of health kubanga oli overdue oludde wo kino ekikugamba oli overdue oludde bakusembeza kati bademba kuwe bagenda kudamba kulunge ne Rebecca Kadaga obutwa omutuusiza wano ali overdue bagenda kudamba muwe n'abana bangi nnyo black book njimanyi buli kimu kimanya ekirimu abasinga obungi muli overdue ne list gye nakola ekyatambula just bagiwumuzambu wumuza katono list gye nakola buli gwe na mentioninga oli overdue bagenda kutta bagenda kulyawo over kubanga muganye okutegeera ekituufu kyeki kati njagala okusooka okwebaza mwena bannayuganda abali mu diaspora abali ewaka mwe bali kuwuliza video zange naziraba onawo bwogisanze njala okwebaza Mukama Katonda ampadde obulamu okulaba ku bibala bye mbakozeemu gamba kati musobola okwetegereza ensonga ne mugitegeera bulungi nnyo ensonga ya jjajjaffe omwa mwasobodde okwawula bye nabagamba byonna mwabirabye sitetegezaako nnyo okubikkirira mwabirabye abantu baleese bonna omwana go baleese ekirungi mwenna mwakirabye mwatandisa okikuba mu bituli ogwe mulimu gwe nali baga mutandika okwetegereza information mutandika ojournalizing nga mwagitegedde bulungi nnyo okitegeera bulungi nnyo kati bw'olaba New Vision ewandiika bukedde wandiika mbu anko wange tabula ye yantendeka okukozesa emmundu mbulujja w'emyaka 21 ekigambo mbu yakuba masasi omugenzi lw'omwa naye katudde ono New Vision yawandiika monitor begundi bukedde yawandiika kasita mulaba zino eboozi kati mudde mulaba ekifaananyi ky'omuvubuka gwe bagamba nti ye yatta omugenzi jjajjaffe w'omwa mutunulire n'ekifaananyi ky'omuntu gwe baleese they are totally different bantu banjawulo babiri banjawulo ono afaanana oyo gwe babalaze mu mawulire ono talina wadde enkufu eno nkufu in fact eno si bbulo nti bamukubye ennyondo ku mutwe eno si nnyondo tebamukubye ennyondo ku mutwe ono wa nkufu eyo bagiyita nkufu eyo nkufu si nnyondo tebamukubye engomyo kati mujja tegeera nno kino kijjaba ekifaananyi ekirungi ekituufu bw'oyo olaba yooyo eno nkufu ono wa nkufu ono ali kirindi nnyo ali tebalina ebikwataganira ye gwe babaleetedde mu kooti kati ng'ekyo tugivuddeko waliwo kano ka video kengenda obbaza bwe tuba mu kooti buli mwabeera n'ebizibu bye si bwe kiri buli mwabeera n'ebizibu bye naye kankuzanyire ka video kano okakase nti ono Katemba abantu bamukooye okumuwulira Katemba mu Museveni gwe muzannya kali ludda wasa katadde wano mu archive nyamba mbenga nakatadde wano mu archive kaluwa nyamba mbenga nakatadde wano mu archive ono Katemba mu abantu bamukooye nyambe mbanga nakatadde wano mu archive tugende mu maaso simanyi bana nakataddemu kakano bwe bakuleeta mu kaguli ka kooti buli muntu abeera ku mitawaana gye naye omukyalo ono omu ku babadde bakola kibanoonyezebwako sebo ali bize ayambaza omusiba mutereeza essaati kati neweebuuza what kind of nonsense is this kakano
amutereza saati wano kyenjagala kino kyokka ekyokubiri boda ne wetegereza video nanga bali mu kooti buli muntu face ye n'embeera ze bantu balala nnyo buli omu ali ku bintu bye birala nnyo bituga nti state mukolenga ebintu nga mukola ki nga mwetegereza eyo tetujja kulwayo kati muba mwagala kumanya mutuusizza NRM ne gavumenti yayo omulambo gwavuddeyo gwogera ku Kyagulanyi omulambo gwa Sam Kutesa gwa okumanya abasajja bali ku pressure kibagoba kinene Sam Kutesa avudde ne bw'omutunya mulambo gwennyini dead cop naba Sam Kutesa bwafaanana mbu omukulu Sam Kutesa abadde yabula mbu asekeredde opposition oyo Sam mulambo mugenda gula mulambo gwennyini ogutambula Sam Kutesa agamba wadde ng'enkola y'ebibiina bingi yazzibwawo bingi tebyetengeredde nga n'ebisinga bisasise kyokka ebisigaddewo biri mu kweyuzaayiza n'omuntu eyasigninga pre-death contract avudde yatandika okwogera pre-death contract mwena amanyisa mu Kutesa origino kangenda ko namba za jere video ono yasigninga pre-contract ya death yafadde tumanyi nti mufu just yali ku nsa akyalemeddeko yavudde yayogera ku Kyagulanyi nga sinazanya kifaananyi kansoke mbalaga ekifaananyi kyekituufu wano wansi oyo gwe bayita Sam Kutesa origino ono oyo Sam Kutesa origino wali kati kambala go mufu yafeera yasayininga dda pre-death certificate nga yafa just akyatulemeddeko ng'ayogera kati n'emirambo givudde girumbye Kyagulanyi ono yali mubbi yasenteze yasembayo okubba yabba enguzi yakakadde kamu $1 ng'akyali president ng'akyali ssentebe w'akakiiko ka UN oba ka UN ya sente bazigaba ne Museveni $5,500 omuga tayinza kudda kulinnya mu America kigere kati wuli omulambo bwe gwogera yenna ayogera ng'ejjembe lya Nambaga wulira ng'ayogera ku Kyagulanyi opposition ne yavuddeyo kumanya abasajja bali bubi abategeera bakubulira n'otandika okuleeta emirambo gyogere ku politics ng'omanya bayidde wulira ejjembe oyogera Sam Kutesa agamba wadde ng'enkola y'ebibiina bingi yazzibwawo bingi tebyetengeredde nga n'ebisinga bisasise kyokka ebisigaddewo biri mu kweyuzaayiza ali mu Uganda ayambadde saati 2 yesibye skaafu ayambadde jacket mu Uganda kati gino emirambo egiremedde ku nsi nga gyasayininga dde okufa tugitulemeddeko bw'abanga omulambo guvudde kutandika okwogera manye mbatuusiza wakulu nnyo kati buli muntu agenda kuvaayo emirambo guno omulambo okumanya mufu abamanyi Sam Kutesa origino ng'ayogera bw'owulira n'onoyogera manti emirambo girina amaanyi omulambo gwavuddeyo okwogera awo tetugenda kulwawo tugende ku nsonga endala bubudde nga budduka mukyala Nabbanja gyebaleko prime minister gyebaleko mama kansubire nti oli bulungi twakulabyeko ku mukolo ogumu nga leader of opposition mpya ayogera ku nsonga z'obubbi n'obukumpanya obuli mu gavumenti n'ovayo n'omubookera n'ogamba yugo tobbangako mabaati era taddamu kumanyira toli mpuuga babba ssente maama nze mbuuza bw'ovayo n'oluganda Kibalama baamuwamba n'omwegaana kiba kizibu nnyo okwegaana nti amabaati tewagabba kansoke nkuzzeeyo eno mala okunoonya akavidiyo kagundi ka Kibalama ng'okwogera ndyoke nzije wali wekwagala wakati wali kaluwa ka Kibalama wano mayinze nyerero mu akayivu yange oba nkyakalinamu wano wenjagala wano tuve tusimbule sigeze dakiika 10 weyayo Nabbanja aluwa
Aha, wawana. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Gwe kwennyini wakonfesinga Kibalama mwamukwata era n'omulaga mu mpapula z'amawulire bwe baatuuka okubuza mu parliament weegaana kakakodire mulungi wano. But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Kati bwe bakugambyeko ku bulyako buli mu parliament katuddeyo wano bwe bakugambyeko ku bulyako buli mu parliament naawe okubba amabaati bino bye wayogedde then nkuzeeyo wali njala tuddeyo wano njala tuddeyo wano mpola nabbanja wano njala tusooke tugende wano ensonga y'enguzi yagenda okusula eggwanga lyaffe sente bwe zibbibwa amabaati gabbibwa ate naago gali mu ofiisi ya nabbanja tulekera okulangira obubbi bw'amabaati owulidde bakuuli bano bavuga beegabanya miliyoni 5 zerinnya lyange waliwuliddemu mulekeraawo senyoni namwe bannayuganda mwena mulekeraawo enze teri kintu kinyumira mu Uganda kiri ekintu kimu omubbi yeekaza nosinga amateeka ge bawandika ne bakukwatira mu kituli obeera mubbi omubbi abeera mukambwe nnyo singa amateeka kati nabbanje mumuwulire bakuuli bano bavuga beegabanya miliyoni 5 zerinnya lyange waliwuliddemu mulekeraawo senyoni namwe bannayuganda mwena mulekeraawo sitwala amakoma laki saagatwala wange mulekeraawo ayuti bwemba temwina byemukoledde bantu mwogere ebyamwe byemukoze kubanga mpulire kiyitamye. Nabbanja ategeezezza nti abakola kino baagala kumulemesa kwogera ku bubbi obuli mu bibiina ebivuganya gavumenti. The country must know the truth. Madamu Prime Minister Mukyala Nabbanja gyebaleku munnange bw'oba teyala kwogerako nti oli mubbi nga lipooti weziri wabba amabaati ojja tusonyiwa naye oli mubbi okumanya muli babbi mwegana yemukola wetwogerera essaawa zino njala okubaza baganda bange bali ku Twitter abakola exhibition wabula exhibition yeno gyeneggwera eyinza okulya omuntu omunene mu ggwanga nkiddamu. I repeat this statement. The end of exhibition, it may end up taking someone in Uganda ejja kutwala omuntu okuzikiza exhibition nga wetwogera waliwo invoices afulumye particularly nga ziraga nti Anita Amongi yegulire mmotoka ngeri Amadi ya mitwalo 11,000 ejja dola wepo n'amumyuka tayebwa naye bamugulire mmotoka yemu emitwalo 11,000 ejja dola nga nayo Amadi vehicle wa medica ezino gundi zafulumye zino invoices zizo. Kati ngenda bakubiriza omulango kutakungula
mutwalaganya abantu Anita Amongi mubbi mufere n'akabinja ke konna na zino zaafulumye bana abasajja bali mu kusaanyawo ggwanga kubba ggwanga kulisaanyawo ekimba kitwale ozomu kitegedde bulungi abakola exhibition baagala nnyo mwe balakola omulimu ogwo nga nfundikira tebeerayo MP yenna mu Uganda akugamba nti akoledde abantu be kiddamu tebayo MP yenna mu Uganda akugamba nti akoledde abantu be kikyamu MP ateeseza abantu nabakolera mateeka MP mateeka gali tovunanyizibwa kuzimba mwala kuzimba luguudo kuzimba masomero oba kutandikira omirimu bantu mu mateeka tekikkirizibwa kati buli akugamba simanyi mpuuga Mathaasi mpuuga Nsamba omubbi simanyi Abedi Bwanika simese gona bakoze balina kye bakoze njagala ondeetere yetteeka limu mpuuga lyeyisa oba lyaleeta ne baliyisa njagala ondeetere yetteeka gundikirwa Segona lyeyisa oba kale ne Kageri abasinga yaleeta yetteeka National Media Smart Because Act tebakulya ssente MP yenna takkirizibwa kukola kintu kyonna kyakola kyonna in fact ebintu bakola ku ground bimenya mateeka nguzi okugulira balonzi nguzi tebaddamu ne bakulya nsimbi ebintu byonna babikola nga bo olw'okwagala obululu mu mateeka tebakkirizibwa MP okumulaga nti akoze kwe kugenda n'ateeseza abantu bammwe gavumenti ebakolera ebintu byerina okukola mu mateeka kwe kubaga amateeka n'alibaga ne liyita mu parliament bwabanga MP taletanga kiteeso ku parliament nga kiyamba constituency government nga yekikoze oyo mufere mubbi aba teyakola bwabanga takoze etteeka lyonna lyayisiza mu parliament liyamba bannayuganda bonna kuba tebagabiraga constituency amateeka MP na bwayisa etteeka oba n'alibaga liba lya ggwanga lyonna kati mpulirawo MP aga nti akusimese mujju nkoze nnyo biru ki semujji gye wali opasinze mu parliament gye wali obaza biru n'ogireeta teriyo omulimu gwammwe kubuzaabuza bantu mukoledda tolina gwe semujju ŋŋanda mu constituency yo eyakira mu constituency kyekimu ku bitundu mu Kampala ebisinze oba mu Wakiso okugwa abantu ku ttaka wali ogenze n'okuba olukuŋŋaana lonna ng'oteeseza abantu ku nsonga z'ettaka oba wali oteeseza ku parliament yonna ng'ogamba nti ekira bali mu kubba ttaka abantu bagoba abantu ku mataka kiri ku record Sekitooleko Robert ne Lutamaguzi Semakula bebaka ba parliament mu Uganda basobodde okubeera ku ground ne bongera ku nsonga ezikwata ku bantu abasigadde mwenna mwasirika kati olida kugamba simanyi nkoledde nnyo abantu simanyi zindi amasomero byonna bikola mu bumenyi bw'amateeka MP taziba masomero takola nzizi mubikola just kufuna bulungo omuntu yenna bw'onoosaba akalulu naye nga mu mateeka oli bw'obanga tayisizza tteeka lyonna nga talibaze nga MPU takulimba mbu aba yakoze nno bino okukola enzizi kola boreholes okuba emipiira n'okuteeka abikola nga ye akabeera kasenda bazano bakasenda baguzi mu muwa obululu ezo zibeera campaign tool naye mbuvunaanyizibwa bwe tabavunaanyizibwako ate butwali tteeka limuvunaanyizibwako bakolera gavumenti kyovula nti bamuga nti olina okugenda okuteeseza abantu bo gavumenti eteeka ebikolwa mu nkola mu constituency yo okitegedde bulungi etteeka bwe lisoma tebaddamu kubuuza musimanyi ki MP akoze nnyo ateeseza ki mpuuga tteeka kiri wayisa mu parliament Segona wateesa ki mu parliament wayisa ki mukulu semujju ŋŋanda wateeseza ki abantu b'ekire wayisiza ki gavumenti Uganda etufunyemu ki constitution ya Uganda erikiriga nti emember parliament yenna akiikirira abantu be ng'abateeseza gavumenti egenda ekole project mu constituency eyo ekyo bwe kiggwa alina okutunula mu ggwanga amateeka ki g'alina okubaganga ye okuyamba abantu b'omu constituency n'eggwanga lyonna kubanga MP bw'akola etteeka waleeta ekintu kyonna nga kiteeso ne kiyita kiyamba bannayuganda bonna so si constituency tebaddamu ne bakulya ekikumbu oli yakoze eki bw'aba yasimye oluzzi eyo akikolanga ye kanyeebwa kasenda bazaana kufuna bululu bw'aba yasimye boaholo eyo akikoze nga ye bw'aba yalazimbidde ekkubo nga yalitaddemu enaasenda eyo akikoze nga ye mu mateeka tavunaanyizibwako era takkirizibwa kukola kintu kyonna kukitabe bulungi nnyo tusinkane ku lwokutaano mu open roof discussion buli muntu ogenda kukuba essimu kati nabatadde mu tusabule buli muntu yenna mbaba wadde kati nze officially baba tayiredde
mbateredde buli mbwa ya DP block yonna simanyi DP block simanyi simebi kimano balebo MP bonna musabule wo musanga musawule official tubateredde temumbuuza nti obono yani kati kuba ku mutwe bigere tebitta kuba ku mutwe mukitegedde bulungi mubateredde kati ku lwokutaano open roof discussion mukube buli kye mwagala Mukama bankumira tusinkana ku lwokutaano ejja kubeera open roof discussion buli muntu mugenda kwogera kye mwagala naye provided towemula tosaasanya ntongo ku program no oluwaddemba okwogera kyonna kyoyagala ku mbaka yenna in fact kati muli open buli member parliament yenna omutwalira Mukama bankumira sign out